ekigwa LUJJI kyalero nno ngenda kijja mu kayimba k'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti baagala nnyo okugenda mu ggulu nti baagala kufa nti baagala nnyo okugaggawala nti baagala kukola mwengenda okujja ekigwa LUJJI kyaleero then tulyoke tugende mu maaso olw'ensonga nti buli muntu njagala ave wano ng'ategedde biki eby'enjawulo bye ngenda okubawa olwaleero kale kantandike bweti n'ekigwa LUJJI kyaleero. Mu nsi buli muntu abeerako n'emirimu gy'alina okukola ng'omuntu ate era bw'obanga olina okukola mu kyokoze kyonna ofunamu kyetuva tugamba nti buli mulimu n'empeera omubbi agaba n'angwala nkiddamu buli mulimu n'empeera omubbi agaba n'angwala kale nno gwali eyo ng'olina ky'oyagala naye nga tosobola kukola oba kwetuusaako ekigula magaliddiba kitegeeza ne bw'onooyaayana emirundi kasanvu nga tosobodde kukola oba omala biseera. Kati akayimba ka president ke muwulira nti baagala nnyo okugaggawala naye baagala nnyo okugaggawala nti baagala kukola oba baagala nnyo okugenda mu ggulu nti baagala kufa kitegeeza nti gwe yenna asuubira okwagala nti oyagala kugenda mu ggulu naye ng'ate otya okufa kitegeeza tojja kugenda mu ggulu naawe oyagala okugaggawala oba obugagga naye ng'ate tosobola kukola ng'olingala obunani mponga byoya toyagala kukola kitegeeza togenda gaggawala gw'omu ku bagenda otandika okukolimira abo abakozi gw'omu bagenda otandika okukolimira abo abalina ng'okuba ebimiro so nga ate balina emikono ebiri n'omutwe gumu balina amagulu abiri bakola nga ggwe bwadde olina okukola naye okuba nti gwe osudde gwa naggamba toyagala kukola ate osuubira nti oyagala okufuna kijja kuba kizibu kufuna n'olw'ensonga eyo ensonga lwaki tugamba nti buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka olina okusigala ku mulamwa mu kigwa LUJJI kyaleero ngenda bagamba bweti mwenna bannayuganda abeetabye mu economic shutdown ngenda kuzomwezi 8 olunaku lwajjo njala obebaza nnyo mwenna okwetoola eggwanga lyonna ffe ekigendera kyaffe kyakugezaako kugezesa mazzi kyetuli mu luzungu kyebayita testing waters kwe kutandika okuteeka omutima n'obuvunaanyizibwa mu bannayuganda okulaba nti bwe tuba tuwogedde nabo ku social media bategera kye tuwogera era nga bagenda kiteeka mu nkola kyenkugambye nti buli muntu yenna ayagala okugenda mu ggulu okola ebirungi ate ojja kufuula okusinkana Mukama wo Katonda omuntu yenna agaggawala oba n'agaggawala asituka n'agenda n'akola teyeetuulako kati gwe ayagala enkyukakyuka era ng'oga nti oli munnayuganda oyagala nkyukakyuka nga abantu twakusabye tukole economic shutdown okwetula eggwanga lyonna gwe n'ogulawo edduuka oba n'otayongerako mulango gwe kitegeeza ng'ate oga tuyagala enkyukakyuka oba toyagala nkyukakyuka mpise ku social media nga mpulira abantu bamu abaga nti baagala nkyukakyuka ate nga bavumirira ekya economic shutdown ekyatandise jjo ne ŋŋamba bannange wekuba kwerabisa ng'omukulembeze bwe yagamba okwerabisa okusingawo mu kwagala wa nkiddamu okwerabisa okusingawo mu kwagala luddawa nabagamba nti estruggle eno mugiwa akadde katono nnyo mulimu akasengejja kagenda okwesengejja tutandika okola ebiyenje bino nti bikolera ani gye muvuddeko nabagamba nti abantu bangi bali mu struggle naye nga balina ebakolera naye nga mulowooza nti bali mu struggle omuntu mweyagala enkyukakyuka kye kikulwanyisa munna ali mu nkyukakyuka omuntu ng'oli mu nkyukakyuka kye kikugaana okukola bano kye bakola omuntu ng'ali mu nkyukakyuka lwaki banno bategeka ebintu ate gwe ogenda against byo kitegeeza tuli mu nkyukakyuka okwerabisa okusinga omwagala kuli luddawa kale nja bagamba nti mwenna abatandise okukola ekintu kye tuta economic shutdown ne muggalawo amaduuka n'olwanga temukoze kubanga twatandise butandisi kubanga bulijjo tukyogera baga social media terina maanyi naye yo seeri yaspendinze ensimbi okwetoola eggwanga lyonna n'adeployinga amagye n'adeployinga military n'adeployinga poliisi ne balyoka bateeka buli wamu obunkeke mu ggwanga naye nga kyavudde ku ki ffe kuva gamba tugenda kukola economic shutdown bo nga balowooza tugenda kukola kudemonstratinga kujja abantu tuwoke ebipiira nedda engeri nyingi nnyo ez'okusulamu gavumenti nga togenze wadde mu nsiko emu ku yo gye tuyita economic shutdown tokwata kutoleekana ku muntu gala edduuka lyo sigala ewaka okumala ennaku 7 oba okumala omwezi mujja kola ekintu nga bwe kyekola kati omuntu yenna alwanyisa enkola eyo kitegeeza nti omuntu oyo tayagala kukola ate era si munnaffe kati gwali eyo ng'omuntu omula ku social media ayambadde enkofira nuupu ayambadde t-shirt ya nuupu agamba nti wa nuupu naye nga buli ekikolebwa kyonna kivumirirwa nti ng'ateega nti wankyukakyuka totawaana be batayagala kugenda mu ggulu naye nga be baagala okugenda mu ggulu nga tebaagala kufa
babagala okugaggawala nga tebagala kukola kitegeeza tebagenda kubeera omu ku mmwe olw'ensonga tebalina bakolera tetugenda kuddamu kulwana abantu olw'ensonga nti abantu abamu bajja kukolera mu ffe nakusaanyawo struggle naye ng'ate struggle tejja kuggwa olw'ensonga nti ffe tujja kugenda mu maaso na buli kimu nga bwe kirina okubeera kyekibadde ekigula lw'Lujjji kyaliro kati njala tutandika program bulungi nnyo nga bwe badde olina okuba awo nzigaddewo kati ntandise alright tutandise tutya njala tutandike bwe tutya okusookera ddala ngenda basaba mwenna bw'oba ng'omanyi oyagala enkyukakyuka ekintu kiri kimu nabasomesa ekigambo kibayita okubuzaabuza amawulire okubajja ku mulamu obateeka ku bintu bitalina makulu kibayita diversion essaawa zino gavumenti erina ebizibu bingi nnyo kubanga yabba bubbi obululu bagezaako buli kimu ekisoboka okusipeninga ssente okuzibiikiriza ebizibu biri mu gavumenti naye ate mwe bajja ku mulamu ogw'okulabisa gavumenti n'okugituusa w'erina okubeera kitegeeza munammwe kennyini mu bulamu diversion esususu diversion ekisooka njala tusooka tufokasinge ku bintu bino wammanga bwe batta minisita nali siriiwo nenfuna information ezira nje bagamba kati nze ne version endala kubanga balina kyebabikkirira ekyokubiri omugenzi ono munaffe gwe tuba tukola omulimu gwe gumwaddire ku sayidi eri bamusse naye ate balese diversion ku diversion muzikiriza buli omu atandise okusharinga ekintu ekyo ngenda kusooka basaba ekigambo ekisooka emboozi yonna erimu omuvubuka gwe bayita Timo ow'oku TikTok toddamu gisharinga gikomentingako eyo total diversion nkiddamu emboozi yonna erimu omuvubuka w'oku TikTok kubagamba tisimanyete mu KootiYamaka basinya yadduse Kampala nkusaba n'obwembeefu please toddamu kusharinga kiboozi ekyo toddamu kukomentinga kireke kitambule eyo diversion temuddamu nkiddamu temuddamu kusharinga kintu kyonna kiriko omuvubuka oyo ow'oku TikTok kubagamba tisimanya yabadde nedda eyo diversion mugiveemu tugende ku birala olw'ensonga nti gavumenti kennyini yeeyingize mundu yezitambuza yezigaba yejjawo abantu baayo kati mwe mukitambuza mbanga bajjawo gavumenti obuzibu nti yassa abantu baayo ate nga tukimanyi nti enzita eyo badde bajja bagikozesa okuba nti batta abantu ebbanga lyonna nga bajjako omusango ekisooka ekyalo kyajja kyakafiirako abantu abawera abantu ababuvunaanyizibwa bangi nnyo n'oyeyako yattiddwa yakubiddwa amasasi kitegeeza nti gavumenti eri mu kati okuvayo okutegeeza eggwanga ki ekiriwo njala kubuuza golooza lwaki era bagenze ennabweru ne bagamba nti bakutta abantu abalina bomu oba abalina ebintu ebitegeeza okuba nti bitega bomu omuntu alaba bulungi nnyo era ng'omakiga kye bayita daivan njala kubuuza mu nsi yonna nga bakutte abantu abateeberezebwa okuba nti batezi ba bomu bamenya bamateeka woolabyeku ng'ekyalo kyonna kikuŋŋaanye era nga n'abasibe batwala babataddeko empingu bali batambula babadisplay the moment bakutte bakudisplays bakutaddeko empingu ate bakulikodinze nti yogera bakuŋŋanyiza obucupa obukebekebe nga n'emmotoka ezizo mukwata zonna namba plate baziggalidde bazisibyeko ebiwero tezaagala kulabikako bannajjala bategeeza ezo zonna diversion muve mu diversion njala kiddamu yoseere bino ebintu byokoledde okumala emyaka 40 plus ng'obuzaabuza bannayuganda nga tuyagala bategeere njala bategeeza buli muntu yenna mukimanyi nti Museveni kati akosa diversion okujjawo obukyamu n'obuzibu bwonna obuli mu ggwanga bugenda maaso international community ekimanyi abantu bakitegedde amawulire gakitegedde kati gwe lwaki bakuteeka mu diversion zotajja kusobola kutegeera nkiddamu omuvubuka oyo babaga nti yeetali mu KootiYamaka all access w'oku TikTok eyo diversion mugiveeko era temuddamu kusharinga wadde okupostinga tokofokasinge ku kyokutambuza economic shutdown tutambuze ekintu ky'okwexposinga Museveni ne gavumenti ye to the fullest buli muntu ajja kutegeera Museveni yaani ekyo kintu kye balese kya diversion ekya bomu kyovula tekyawanga olw'ensonga nti bonna bafumbira bufumbira eboozi tebikyaliko makulu ekyo nakyo mukiveeko ekirala kikyo njala bategeeza abantu bangi abagenda okuba nti bava mu nsi muno mu ngeri etategeerekeka naye nakyo mugaanyo kitegeera so njagadde bagamba diversion muziveeko tugende mu maaso tukole ebintu ebitukwatako olw'ensonga temujja kutegeera nkusaba ng'olina Facebook account olina TikTok toddamu kusharinga kintu kiyitibwa kyoyo muvubuka nkiddamu tosharinga kintu kibayita kya muvubuka oyo iyo na diversion batojja kumulamwa ekya poliisi n'amagye bakutta batega bomu ezo na diversion muziveeko tuconcentratinge ku bintu byetulina okukola olw'ensonga nti ffe twagala kugenda mu maaso kujjako yosere tibahabulwa awo nawo nvuddewo nazze ne mbagamba ku Sande nti ekikolwa ekyakoleddwa okujjawo omuvubuka oli kigenda kuvaamu ebintu bingi nnyo kubanga nabagamba yosere bw'akwata ejjinja limu alikubisa ebinyonyi 2 ku 3 kuba ekyo abayagala
nabagale mugenda kutandika kulaba abantu ku social media baga nti byobufuzi bivuddemu si kyabirimu wololololo naye bwe nakyogeredde nga tebannavaayo but unfortunately kivudde ku last buli muntu avaayo politics muvuddemu nze sikakufa mama taata ali eyo njala kubuuza ekigambo kye bayita politics okimanyi ekigambo kye bayita politics kigambo kiwanvu nnyo mu mizikiti politics gyali mu makanisa politics gyali mu society politics gyali mu butale politics gyali naawe kenyini oli byabufuzi kati bwoga nti ovudde kitegeeza weevuddemu gwe wekka ate njala bajjukiza bw'obanga oyogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga lyo oba ozoogerako nga ggwe kati bwe weevamu noga nti obivuddemu kitegeeza nti weevuddemu nga ggwe kubanga bwali ojja ku social media okwogera ensonga zino wano tolina wakola application kusaba kujja kwogera nsonga ezo wajjanga ggwe so fe okujja otuga nti ovudde ebyobufuzi azifu nti wafuna appointment letter kiba kitegeeza nti weeya amanda mu mbugo so buli avonaga nti avudde ebyobufuzi maama taata totegana si kubanga wali ojja tewatutegeeza nti ojja byabufuzi kwata engalabiyo n'akasimuko genda otandika okukola ofuna ebyokukola ffe abaagala okulwanira ensi yaffe tugenda sigala nga twogera ensonga zino kubanga twereeta ffekka ne twereeta ffekka n'ebitwe gyaffe ntwogera ensonga zino so buli kola busima byobufuzi bivuddeko mugambe wawandika application ng'otegeeza bannayuganda nti ogenda kwogera ku nsonga z'ebyobufuzi nti teriiwo ani akusayiningira ntuku appointees okwogera ebyobufuzi nti teriiwo kati mugambe kwata engalabiyo n'akasimuko mugende mukole emirimu bwe mmanga temusobola kwogera byabufuzi kuba ebyobufuzi biri buli wamu ekyo nakibagambye nga nkimanyi nti kigenda kubeerawo era kibaddewo buli ebyobufuzi bivudde kubatta ojja kuba muloogi ofiire muloogi byabufuzi bigenda kuba bikuse ojja kufa accident byabufuzi bigenda kuba bikuse ojja kuba olina gy'oli bakubba ekisasi ofe ebyobufuzi bigenda kuba bikuse nedda buli wamu ojja kufiirawo kale goboga nti ovudde ebyobufuzi oba otuyambye olw'ensonga sofa platforms ennaakayitako nga baga bavudde ebyobufuzi be bennyini abadde batutawaanya nga bakolera bakirumira mpiyi bbiri enagamba nti akolera struggle ate ng'eno akolera gavumenti n'abagavumenti bennyini so njala basaba n'obuwombeefu gwagamba nti ovuddeko munnange tuyambe genda kubanga tewali yakuyita oba otuyambye nnyo kwata akasimuko n'engalabiyo mugende ojja kuba weevudde mu ggo kasosi bannayuganda twabogera okwega tugenda kusigalawo kale tumutegedde bulungi nnyo nti abantu balina akatengo to the extent ayagala genda mu ggulu n'etayagala kufa ayagala sente nga gyazisindika tabbu njerere sente kyasobola kukola kitegedde kanjera bagamba omuntu yenna mugera balaba simanyi nze netonze abantu bennasobe bennavuma maama bw'obanga otidde essasi libakuba oba libakubye mukwano gwo ng'ate ogamba nti oyagala nkyukakyuka ng'ogamba nti oyagala nkulaakulana kati maama gwe tuba tukuteeka mu ssaaki golowooza bukyanga ensi ebeerawo awo yasoose okufa omusirikale agamba nti so nga mbeere bwe bakubye essasi abasigala bagenda mu maaso kati gubunoga nti otidde simanyi basa abantu awo tetugenda kulwawo era mbage buli muntu yenna yagambye nti avudde ebyobufuzi maama mutuyambye nnyo kubanga amamese amangi tegeesimira bunnya amamese amangi tegeesimira bunnya waliwo firimu gye nalaba nga bagiyita no treat no surrender teri kuzikiza ffe tugenda mpaka kubanga eyatya okufa yasigala munda ya nnyina gwawulira nti olinamu akatengo oba otuyambye okusigala kubanga buli muntu yenna alina akatengo aba akyamya struggle kati mujja tuwulira nga tukulukuta nammwe mpaka lasti olw'ensonga tewali wakola application ng'ojja ku social media kwogera byabufuzi era tewali yakwa appointing ku appointment letter kwogera byabufuzi so oli waddembe okukwata essimu yo nga toyogedde nti obivuddemu n'otwala engalabiyo n'owummuza engalabiyo ffe abajja okwogera ebintu bino ku lw'eggwanga lyaffe tugenda sigala nga tubyogerako abatuvuma bagenda tuvuma abagenda tuyisamu basa bagenda tuyisa mu maaso naye ng'ensonga tugenda gitambuza buli omu ajja kitegeera nga kirina okuba ndowooza osigenda kulwawo njera okubaza mwenna abakyali mu struggle abafunye in fact ffe twazzemu kuwaga buto okula twogera ensonga zino so aliyo yena nga atiitidde simanyi ngenda kusala ebyayi mu baafu simanyi sigenda funa obule maama bukyanga siriimu ajja abantu bali muvudde mu kwegatta oba okuzaala abaana kati bonodde bisibe babye muntu esasi nze bivudde mu ologootana bwe tuyita obwavu bw'oyinza okuza nti obwavu bwa mu nsawo n'obwavu bwa bwongo nti osobola okuba nga oli corrupt kati mmwe bakubye esasi oli mwana embeera politically corrupt tutidde bagenda tutte ojja kuba weebasoofe ojja kuba oli mu bbalango nya biyoofe ojja kuba nga oli mu mmotoka weetamba be mmotoka ofe ojja gadi politics yakoze kati awo tuvuddewo tugende mu maaso tulyoke tukole ensonga nga bazirina okukola ndoza mutegedde bulungi ku nsonga ezo tetwagala kulwawo nnyo tugende ku nsonga endala
Kati mwenna bembatira ku social media abavuma abavola mbo simanyi economic shutdown 8th cement yabadde successful. Bokokolo bugeyangana njala kubaza munda bana Uganda abadde mu nsonga eno abadde ku ground abali ku social media namwe abasobodde okugula amaduuka ga mobile mobile ddala nnyo ejo tuyita alerting the public okuba nti kati batandise okuba nti bazukuka bw'atasobodde kiparticipating oba kyegattamu oli wadde mbosigala gy'oli fe tugenda tambuza ensonga zino kibadde kyangu nnyo kuzuukusa bannayuganda bategeeza nti twetaaga okwenunula tekibadde kyangu ne batandise okuzuuka Museveni yaspendize billions and billions of money since twatandise okukola ekintu kino gwe sebaga nti kyadde successful nyabaga nti kyadde successful amaje across the country mu town centers bali bateekayo gaaki mamba tia gasi emmotoka abali mu ngoye za bulijjo buli kimu bali bateekayo byaki gwaga ti kyadde successful bobo kikye kutwala mu ddwano nga toli mulwadde kikye kutwala mu zaaliro nga toli toyina lubuto kitegeeza nti gwayogera mu kyadde successful gwe kennyini gwetaaga okujjanjaba feke twagala okumanya kuba Museveni tumanyi musajja mutiitiizi nti atyanya abantu aba demonstrating kati bwe twakoze 8th May economic shutdown kitegeeza nti Museveni yategedde nti abantu bano basobola okukola ekintu kino kati gwaliyo nga tikyali successful njala kugamba munnange onyigira mu nzikiza tojja kunyiga tusigala nga tutambuza ensonga zino kubanga kitwala tukimanyi okujjako dikiteta kuba kwa lunaku lumu kubeera kwa mirundi mingi nnyo njala kutegeeza mu 1994 Museveni ngali mu nsiko yasooka n'akubwa totale n'akubwa bulungi nnyo n'awooma n'ayagala n'okudduka nero nayogala mu amagezi ngati abe bakubi waliwo ebinje birasoko ngendo bigatteko kwe kusanga omugenzi Dr. Andrew Takome Kayira n'amusaba omuyambako Dr. Andrew Takome Kayira n'amuyambako era ne baddamu bayingira ensiko mpaka lwe wamwe mu 1996 kati gwagamba nti kyadde successful gwe kikyo kiri luddawa ask yourself what have you done in this struggle stop demoralizing Ugandans who can keep push this struggle goba tosobola sigala gy'oli okitegeera bwemba temusobola ebintu biveemu kubanga abamu bwemba tuba tetuwogere temwongera bwe tuba tetukoze temukola bwemba temwena byakwogera musirike ffe muleke tuwogere so mwenna ababadde mu lunaku lwajjo n'olukyagenda maaso kya demonstration please mwe bajimu balirida tukyagenda maaso tujja kuzuukusa abantu mpaka mukitegedde bulungi nnyo gwe weebuuze wadde ku social media ng'olina essimu yo badeployinza amagye ameka mu Kampala badeployinza amagye ameka Entebbe Mukono Jinja Mbale Masaka Mbala Fort Portal Kasese buli wamu badeployinze abantu wakati kyadde successful kitegeeza gwe kennyini gwalaakinga common sense tolina bwongo abantu batandise okuzuuka baagala change kati nonjera kigamba nga nfundikira nti nekibiina ekyennyini ekya National Labourers Movement kyennyini bannansi bakyo bakikooye batya bw'otwogerera essaawa zino yo seriti baabula otabasene ontano wakale seriti amuzizedde ensanga bisibe gaakomba oba gaakaba gaakomba bannamukadde banne abatandika ekibiina kino n'okutandika omusinde guno ogw'okugenda okuyeekera bamufuulidde obugere okufuula obugere ye muntu okwefuulira nga n'abyokola tebikyategerekeka bikyatandise bitya abantu bano beegatta ku Yoseeri nga balina ekigendera ekyokuleeta emirembe mu ggwanga n'okukyusa obuyinza mu ngeri yonna esoboka nga ya mirembe naye ennaku zino Yoseeri akola ng'ambwa nti bw'ogikwasa omuzigo tegenda gutunda bwe gunaadibayo kennyini egenda gulya bano batandise okwekengera engeri ebintu gye biraga olw'ensonga kye balwanyisa kyekiriwo essaawa zino n'okusinga kye balwanyisa mujjukire ensonga Yoseeri ze yawa ng'agenda mu nsiko kwe kwali okulwanyisa ekibba bululu enfuga eyalina kyemalira okuwamba abantu okutta abantu okuliisa abantu akakanja n'ebyenfuna okuba nti byali biri mu ggwanga njera kubuuza gwali eyo ayasamiridde nga akagiga akakalu agamba struggle teriiwo simanyi demonstration teyabadde successful ku nsonga ze twogedde oba ku nsonga bannamukadde baneza batwala mu nsiko kiki ekitaliiwo okuggyako nga wayonka ssenga awo nga n'ebyokukola tobimanyi njala kikubuuza ku bintu ebyatwala Yoseeri biki ebitaliwo byotalaba bannamukadde ababifudde Museveni bamugambye bati munnange ebyatulwanya byonna twali tulowooza tugenda kulwana okuzza emirembe nekirabika kiganye okutta abantu kususse okuwamba abantu kususse okujja abantu ku mataka kususse okutulugunya n'okuliisa abantu akakanja kususse tetuna bwe tugenda kigamba abantu era ennaku zino ndowooza omuntu gwasinkana bonna abantu beyadiringa nabo asigadde amambabazi kubanga ono amambabazi y'omu ku bantu abali basuubiriziddwa okuba nti baagala kudda Museveni mu bigere naye ng'ate kati essaawa zino yalaba tekisoboka olw'ensonga nti omusajja afulontinze mutabani we talina muntu mulala gwena gwakkiriza kuba nti ajja ku ntebe eyo kale gwenna ali eyo
abadde awuliriza ebigambo ng'olowooza nti byakusiika kabalagala si bwe biri ebintu byava dda w'obirowooleza kale munnange nzira bagumya dabba tekamumaanyi ffe tugenda sigala nga twogera buli yafunye akatengo ebyo bibyo mutenguwalire muli ffe tugenda maaso tewali gwakola application ng'ojja era sigala ekwata essimu yo n'omutwe gwo sigale tobulya public tobulya public kuba bw'oledde tuwakola application twali gwategeeza nti ogenda kukola twali yakowa pointinga so oli waddembe okusirika sirikira gy'osirikira yitirayo ng'omulongoose ffe tugende mu maaso kati olwaleero ndabyeko mu ssetteeserezo w'eggwanga nga baleeta ebisigaliro by'omugenzi minisita Engola nga bazze omu ekitiibwa ky'ekisembayo kati luli nabagamba version eyasooka waliwo version ey'okubiri tulyoke tugende ku information esookera ddala version esooka nabagamba nti omukulu ono y'omu kabinja aka omugenzi Peter Lokech era lwaki yattiddwa nawadde version eyasoose newaliwo version ey'okubiri jjukira yose ye muntu ali ku record nti osobola okubanga akumanyi nti oli eneme we n'akudyekadye kuba n'akusendasenda n'akusembeza bwamala okusembeza n'akufuula kyangu nnyo n'akwerabiza naye oluvannyuma n'akutta bantu bangi abakoze ekintu ekyo kati gwali eyo ng'okimanyi nye nti yoseri akimanyi tomwagala ne bwakuyita okuwa bwala disi nkusaba munnange sigala gy'oli kubanga ojja kufuuka ekisekererwa jala weebuuzeemu lwaki buli muntu yenna abadde asemberedde Museveni azaafa ng'ate yali amwogeddeko ekikyamu akakodyo kaakano Museveni okuva mu nsuku akimanyi nti bannayuganda basinga obungi tebamwagala azze abatta abajjawo abamulemereddwa kyakola ng'akusendasenda akuwa minisita oba akuwa ambasada naye oluvannyuma ng'akwefulira ng'akutta kikakodyo kaakozesa kati gwomanyi nti waliko mu meeting ezijjako Museveni information n'erinkinga nkusaba ne bwakuwa minisita kola ki togenda olw'ensonga nti ajja kunoonya engeri yonna ekujjawo nga nabo gisimufungize ekisooka minisita ono abadde mu ttabbu empitirivu ya mirundi ebiri kyetuyita double trouble minisita abadde mu double trouble ze ziriwa nti byebizibu eby'emirundi ebiri bali ku facinze naye nga tomanyi ekisookera ddala abadde target eri state abadde target eri first family kati version eyasose giramuwadde ku sande eyokuba nti minisita ono yattibwa Muhoozi Kanyarugaba nga amujja mu kakundi kali ak'omugenzi Peter Lokech yes kituufu ngenda bawa version eyokubiri ku kiki ekyaviddeko minisita ono kuba yaddayo n'ebizibu biri byalina okufacinga esooka nagibagenze ku yokubiri minisita ono kigambibwa nti era yabadde akwasaganya ku nsonga ezikwasaganya ku bakozi mu Uganda ono minisita alina mukwano gwe yabuulirako nti ateekateeka okuleeta enkyukakyuka mu bbago eri abakozi mu Uganda yonna naddala zino kampuni ezitwala abantu e Bulaaya abakola naddala abaana ba housemates be tuyita bakadaama n'abantu abalala nga minisita ono etteeka ne libaddewo ne minisitule eya Labour mwabadde akola nga ebintu bakola byali bifevalinga nnyo famire ya Yoseri nga mulimu ye Museveni Janet ne Salim Museveni n'abantu abalala okusiga okufevalinga bannayuganda n'okugjawo empisa gye bayisa mu bannayuganda n'asalawo atule mu makaage aleete enkyukakyuka mu bbago lino era aliteeke mu paliamenti bwe yabaako gwabulira ndowooza n'ayisa information eno n'etuuka mu first family bakitegeera bulungi nnyo ne bamusiriikira ne bongera ku busungu buli bwe babadde balina olw'ensonga nti ono mukulu yali yeetabyeko mu kwagala okugjako gavumenti ye ne bamussa akasiiso kati y'ensonga lwaki nti Salim Saleh yategeera ekintu kino ne Janet ne batagula idea y'omwami no kubanga ye abadde agenda kuddamu kuyitereeta enkyukakyuka baddemu bayite kampuni zonna ezibadde zifulumya n'okutwala abaana baziyite zigibweko layisinsi era ziyimirizibwe nga baddemu beetegereze enfulumya y'abaana bano enfunamu gye bafunamu ssente biki bye bakola na butya abaana bano bakuumibwa n'okuba nti basobola okufuna mu kubonaabona kwabwe nga bali mu Saudi Arabia kino kyanyiiza Salim Saleh Janet ne Museveni ate ng'olwe bali balina obusungu ku minisita ono kubigambwa nti yali yeetayo mu kikolwa ekyokwagala okujja gavumenti eno so byabagudde mu mutwe ne basooka bakola enteekateeka nga bwe yabadde erina okuba kati wulira tebakulya ssente nga bwe nabagambye nti omusirikale yasse minisita nti yagudde eddalo simanyi yabadde abanja musaala nedda nabategeezezza lunye ng'omusezi agule siyaani nti omusajja ono yakubye amasasi minisita bambi siga nti yabadde abanja omusaala kubanga minisita si ye payroll officer kyekisookera ddala nedda minisita si ye payroll officer kyekisookera ddala ekyokubiri minisita si yavunaanyizibwa kuwandika abakozi nedda
ate era minisita ono alina abakozi alina abakuumi abasukka mu 4 ku 5 guloza lwaki ono yavudde mu mbeera ng'abantu bakoze eki tebategedde ekituufu kiri nti abakozi bonna abadde bakuma minisita bayisibwamu olukwe olw'okujjawo minisita era badde bakimanyi nkiddamu abakozi bonna bayisibwamu olukwe olw'okujjawo minisita era badde bakimanyi kati entabwe eva luddawa entabwe eva bweti nti Salimu Salina akabinja kaabwe bapulaninga okutta omwami ono era omwami ono abadde amontalingibwa Captain Otim mwena abafamily y'omugenzi minister mumanyi oba temumanyi naye nga mubuuze ku ttiimu abadde kuma minister omuvubuka gwe bayita Captain Otim n'akabinja akadeka kuma minister ono badde mu lukwe okusookera ddala omuvubuka ono siira yagenda okutta minister waliwo abala 3 abali ku ttiimu ya minister bali bagenda omutta naye mission n'egwa butaka kati olw'okuba nti nono yali amanyiiko ne bamuactivating nabagamba mujjukire nti mu bintu by'okutta wabeerayo bakola plan A ne B nti singa erema B ekola kati ono muvubuka ono yali plan B plan A yali egaanye ne bakozesa obuvubuka ono nga plan B kati minister ne family minister abooluganda bakola by'emikwano omwami gwe bayita Captain Otim ono nno nga y'omu kabinja ako y'omu kubadde bamonitalinga minister olw'okuba nti gurupu yasooka yagaana ne bakozesa omuvubuka ono era nga njagala muwulize bulungi nnyo omuvubuka ono bw'atuuka kubanga ajjukira nti omukuumi yenna akuuma minisita amaka ga minisita abeerawo ennyumba abakuumi balina okuyimirira ne mudu bazirekawo ogenda okubuuza ku minisita okusinga minisita then balyoka balinnya emmotoka ya minisita njala kubuuza omwami ono yategedde saa mmeka minisita zagenda osimbula kyekisooka era banne bwe babadde nabo babadde luddawa okuba minisita n'amasaso gamumalirako era omwami bwe yamaze okuba minisita n'afuluma gate era nga teri amukutteko n'atambula okutuuka mu saluni byaffiridde nga toli amukutteko bibuuzo byonna okubuuza kati kiri bwe kiti omuvubuka ono bwe yazze nga mission y'abali yasooka egaanye ono bamukozesa okuba minisita amasasi kati mission yali nti omuvubuka ono yalina okubeerako ne pick up emupiikinga mu meters nga 6 okuva ku maka ga minisita ku kikomera nkiddamu omuvubuka ono bw'amala okuba minisita yali asuubira pick up mu meters 6 okuva ku kikomera kya minisita naye olw'omukisa omubi abasajja bano baagaana okuleeta pick up si pick up emmotoka nedda kamba nnyonnyole abasajja battakaweesa baamutta baalina boda oba balina pikipiki ez'abajja oluvannyuma ne zibatwala abatta omugenzi abiriga baalina emmotoka oba pikipiki ez'abapiikinga ne zibatwala nga bamaze okugumbulwa oba bamaze okutta n'abasse isma all access bamaze omutta nawo ne babula kati omuvubuka ono mukutta minisita yabadde alina okuggibwawo bamutwale gye badde balina omuteeka afune ssente ze yadde alina okufuna ng'omusaala naye bamuliddemu olukwe olw'okuba nti gurupu yalemeddwa kati omuvubuka ono byatambudde ng'amaze okuba minisita n'afuluma ekisaakaate ekibinja oba akabinja kadde kalina omujjawo kamuteeke ku pikipiki oba mu mmotoka yagenze otuukayo badde balina okusinkana ng'akabinja tekaliiwo omuvubuka nga takyalina kyazza kwe kutambula ng'agenda akuba amasasi mpaka lwe yatuuse mu saaluuni information entegeezeddwako ne mu saaluuni omuvubuka oyo talinayo kubako sasi baanyize munyige kana akabinja ate akalina okutta minisita ke kaanyiza olw'ensonga nti oni abadde asobola okukwatibwa n'atwalibwa embuya oba ebbombo n'abitebya baani ababadde mu lukwe so tebaddamu kulima nti omuvubuka yeekubye essasi nedda gurupu eri yalina okutta minisita mu ntandikwa eyabbye omuvubuka ono amasasi n'emujjawo oluvannyuma lw'okufeeringa okusanga pick up oba abantu abadde balina omujjawo omwongerawo ng'amaze okukola omulimu ndoze kya pick up mukitegedde bulungi baka nkiddemu kibanyonyole mu mission ng'ez'okutta ng'ezo bw'omala okukola omulimu ogwo waliwo balina okujja bakutwale naye omuvubuka ono baali bateeseza ne bagenda mujja mu meters nga kuva ku maka ga minisita era bwe yatuuse nga amaze okuba amasasi era omuvubuka ono olwamaze okuba minisita n'afuluma olwamaze okuba minisita amasasi ne gasirika n'afuluma n'atambula meters 6 ku kifo bamugayo mujja kasita teyasanzeewo mmotoka nabazze mukima n'atandika okuba amasasi nga takyalina kyazza mpaka lwe yatuuse mu saaluuni soka weebuuze minisita yabadde n'omukuumi omwono yekka yakuba amasasi nedda abalala bonna oli n'atambula okuva ku kikomera kya minisita n'atambula okuvaayo ng'ajja akuba amasasi nga tewaliwo omuntu yenna amuddiza muno gwa ssasi gumuddiza nti ajja amugoberera okuba yajjawo minisita teweewuunya kiki ekyabaddewo kitegeeza nti omuvubuka olwo bamusudde mu katego n'akagwamu
oluvannyuma ne bamulyawo ekyo nakyo ne kiggwa eyo story bwe tubyabadde naye already abadde ne double trouble ebizibu ya mirundi ebiri already alina kiri ekyokuba nti abadde ali mu lukwe lw'okutta yali mu lukwe lw'okujjako gavumenti ate na kino ekyaleba lo kyabadde ayagala okuleeta enkyukakyuka mu tteeka y'ensonga lwaki omusajja ono yafudde naye nga tejjukira mbagambye nti Yoseri waba akuwa omulimu ng'akimanyi nti tomwagala n'akusembeza okumpi n'alyoka akutta tugenze mu maaso nkibafundikidde abaga nti omuvubuka ono tanneekubako ssasi banyize munyige banne bennyini abadde mu lukwe abaasooka okuba mu lukwe olw'okwagala okutta minisita bennyini bamunyize y'ensonga lwaki nti ebintu ebyo byonna batandise obibuzaabuza n'okuba nti bakyusa obujulizi okuva ku ezo ensonga nga bwe zaabadde nga bwe ziri awo sigenda kulwawo njala genda ku nsonga endala wetwogerera essaawa zino ebintu bibi tamu nkyamu wetwogerera essaawa zino birungi si birungi ku saidi eya state oluvannyuma lw'okubba olululu ng'ate bali mu ntebe mu ngeri emenya amateeka nabagamba ekibba ttaka mu Buganda kikyagenda mu maaso waliwo akatambi akatambudde ku social media mwakalabye ng'abasajja abanyarwanda bakuba ente nze ng'omuntu ng'anya okapostinga one ebifaananyi ebikalimu bitiisa ate ennaku ze mukimanyi nti obwenyi bw'ekitabo kasita otayako ekintu ekitiisa either basuspending account yo oba babika ekintu ekyo naye location econfirminga obuvo n'obuddo bw'akatambi ako we kabadde tukyaginoonyerezaako n'ekiteeberezebwa ekintu kino kyabadde mu bitundu by'e Nakaseke plus tukyanoonyereza naye ggwe omuntu ampuliriza era ng'olaba omuntu n'ojja n'okwata emmundu n'otandika okuba ebisolo ebitakulinaako bulabe bwonna n'okwokinga emmundu n'osumula magaziini n'osumula seefu n'okuba ente z'omuntu amasasi naye nga n'olulimi lw'oyogera okimanyi nti olulimi lw'oyogera nalwo lutemu teluliiko waliwo ebintu byendaba nga bano abasajja ebintu byebakola si bya buntu nga nabo si b'abantu ekiwamba ttaka kikyagenda mu maaso mu Buganda batwala amataka g'abantu abantu abalina ente ze bazitta baziwamba babasindiikiriza naye nga muli mu Kampala muli mu kunywa bbiya muli mu kwebaka ensi etawaana y'ensonga lwaki ndabagambye nti mwetegereze nnyo ensonga zino naganya postinga video kuba tukyanoonyereza exact location era tukyasindika abantu ogenda okunoonyereza ekintu kino kyabadde luddawo nekka omuntu akwata n'akuba emmundu n'okuba ente z'abanno n'ozikuba amasasi ente zisukka mu 20 kiki ky'oba oyagala kati bw'okwata ku muntu ogenda kukola otya n'olw'ensonga bannayuganda twegendereze nnyo olw'ensonga nti abasajja bano ebintu basiba bye bikutuka naye ng'ate ffe tuludde kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani wetwogerera essaawa zino Yoseri yahandinga over oba yawadda obuyinza mutabani we yaba atwalaganya eggwanga mu ngeri yonna esoboka nabagambye ku Lukusane nti ebikolwa byonna ebikolebwa mu ggwanga ebyokutta n'olukutulugunya Muhoozi Kanyarugaba yabikulemberamu n'akabinja ke akategeka obulungi akali mu ggwanga akatambula nga katta abantu n'okuwamba ekintu kito bakikola olw'ensonga Yoseri yamugamba nti kola buli ky'olina okukola ng'obudde bukyali nga sinnavaawo otherwise bw'okinaakulema nze tonnenyanga kuba buli kimu nkikuwadde kati essaawa zino njagala kukola security alert gye ngenda okuba nti yeyinza ossembayo mu bbanga lya myezi 4 nga sizze mu bwa security alert buli awulira amannya go ku lukala luno njagala weegendereze nnyo endyayo entambulayo ensulayo b'otambula nabo buli kimu ky'okola olw'ensonga nti nze ogwange ngukoze saagala muntu agenda kunnenya kubanga sirina buvunaanyizibwa kugaana kwogera bigambo by'erina kwogera Katonda biyampa okutegeeza omuntu nti obulabe bukwolekedde byenjogera tebinnyumira kubanga nina obulumi ku bannayuganda bali mu kufa mu nfa ey'ettogge nkiddamu olutalo lwange luli wakati wange na Museveni ne famire ye so si munnayuganda yenna njagala mumpulirize bulungi si munnayuganda yenna gwe tujja kwesootinga nga tusisinkanye mulumbe ku mikolo era tujja kwesisinkana mu mikono buli omu asonyiwa munne ne ku Museveni ne famire ye tetuli basonyiwa ku bikolwa bakoze eno security alert gye ngenda okuwa olwaleero yegenda osemba mu myezi 3 tuli mu Gwakutaano ogw'omukaga sigenda kukola security alert ogw'omusanvu mpaka mu gw'omunaana
Nchiddamu mpaka mu gw'omunaana. Gye myezi egi. Ne mu myezi gino gye ngenda okusoma amannya gano wammanga. Wowuliramu erinnya lyo weegendereze kituukira ddala. Mukimanye nti buli muntu gwe njogeddeko okuva jjo. Essimu yo ey'omu ngalo ewulirizibwa. Bw'oyogera nabo by'oyogera. Emmotoka mwe mutambulira zirimu tracking device. Bamanyi entambula zammwe, bamanyi mikwano gyammwe, bamanyi famire zammwe, bamanyi gye musula na buli kimu kye mukola. Buli kimu bakimanyi. Njagadde okubula security alert no bategeeze nti you are fully monitored. Essimu zammwe ziwulirizibwa. Emmotoka mutambulira zimanyiddwa gye ziyita. Emikwano gye mwogera bagimanyi, bye mwogera babimanyi. Naye ng'ate temukimanyi nti bakola ekintu kino. Nga ngenda otandika okusoma abantu bano wammanga amanya mugamanyi amanya gamanyikiddwa. Naye nga bwe nabagamba nti Mukama 7 Janet Kebabazi yagamba nti ebifiire byalya ssente zaabwe ne bibakubisa akalulu bo ne bakozesa amaanyi okufuna akalulu kano kubanga bali mu State House essaawa zino. So si nti byali maanyi gammwe. Mujjukire ejjanzi teribuuka na nzige. Nababuulidde olunaku lwa Sande wakati w'ejjanzi n'enzige bintu bibiri bya njawulo wakubadde bifaanagana. Gwaliyo nguga nti okolerayo sseeri era ng'ovvuula abavuganya oba abawangula akalulu ngolooza nti okola nnyo munnange yakwawula esiridde bagenda batta omukubo. Bayinza obutakutta leero naye nga essaawa yonna bajja batta. Bukyanga ntandikako security alert be naziwa abakyawonyeewo batono abasigadde obungi baabajjawo n'abalala tebabeerabiranga. Museveni yalinga kamese kasita boni kakulya kakufuuyirira gwenza okulooza nti takulaba naye abaakulaba mpaka lwanaakunyiga. Kati njala tandika kusoma lisiti eno y'abantu bano muwulirize bulungi nnyo. Naye nga mukimanyi nti essimu zammwe gye mutambulira emmotoka zammwe buli kimu kyonna kimuntalingibwa bulungi nnyo olw'ensonga nti fayiro zammwe ziri already sanction zaawandiikiddwa ne zisayiningibwa ng'ekisigadde kuwulira nti gundi yafudde. Oyinza obutafa amasasi n'ofa accident. Oyinza obutafa accident n'ofa obutwa. Nkiddamu. Oyinza obutafa amasasi n'ofa accident. Oyinza obutafa accident n'ofa obutwa. Oba nti omubbi yazze n'ayingira mu makaago oba ne bakusanga mu kkubo ne bakkuba ne kiggwa fayiro bagikulozinga. Njala mumpulirize bulungi nnyo amanya gengenda okusoma. Era buli gwensoma erinnya lyo kimanye nti oli ku fayiro eziri sanctioned ng'ogenda kuggibwawo. Abamukomye obukomi ne nadda bagamba dda. Nandibadde siboogerako era bategeeza nsonga zino. Naye Katonda omutima gwe yampa mwaba munda ku social media ono muli omusajja mukambwe nnyo. Naye ndi muntu mulala nnyo olw'ensonga nti nze sinze neetonda ate sinze nakutonda. Numirira nnyo omuntu okuba nti waali nalema kuggibwako bulamu bwe kubanga ffenna tuli bantu ate tuli mu kkubo buli omu otambula n'oluvaako ne tukwata ekkubo eddala. Chief Justice Owinyi Dolo wonna wooli muganda wange oli mu ofisi ya Museveni nga Chief Justice. Guno omulundi gwe gusembayo okwogerako ku linnya lyo. Chief Justice Owinyi Dolo, whenever you are get to know that you are monitored home and away, and very soon you are going to leave this nation because the state is planning to finish you. So whoever knows Chief Justice Owinyi Dolo, tell him that soon or later he's going to be eliminated. Oyomu. Tugenze ku musajja eyakozesebwa okusaanyawo obwakabaka bwa Renzululu. Peter Eleru, oboli jeno oboli chi. Mr. Peter Eleru, whenever you get to know that your masters are looking for you and they know how to get you because they are trying to hide all the evidences and all the mess they made by using you when they sent you to finish or to crush the Renzululu kingdom. So now they want to eliminate you so that they can prevent the further questions when the government is overthrown. So Mr. Peter Eleru wonna wooli nkimanyi abantu bandiyagadde kuwulira bakusevinga njala kugamba Peter Eleru wonna wooli manyi Oluganda oyinza okubuzabuza tomanyi Luganda oba oli major oba oli jeno sikyamayi ddala kwoli ndowooza kati oli jeno bakama abo abaakuwa obuyinza ne bakuwa ebiragiro ogenda okusaanya obwakabaka bwa Rwenzululu be bamu fayiro ya sanctioningiddwa ng'ogenda kuggibwawo nga nabyo gisimufungize. Wonna wooli weetegeke ekijja si kyangu. Jeno Peter Eleru wonna wooli essaawa yonna naawe bagenda kulya.
Tugenze ku Senkagale wa DP Nobert Mao oba Nobert Mawobe muganda ngenkulabo yambala obusuuti obwawula ettaka lya Uganda n'okola amateeka era n'otambula nga bwe gambye nti okusula mu ggale kyekikufuula mmotoka ate okulwa ku nnyumba za laddo tekikufuula nnyinizo olw'ensonga naye yaziteekawo kufunamu nsimbi. So Nobert Mao gw'omanyi Oluganda kubanga okulidde mu Buganda wandibanga weefuula nti Museveni akwagala takwagala nnyo era naawe oli ku lisiti ey'abantu abagenda okuggyibwawo essaawa yonna gwawo nvuddewo. Waliwo mwannyinaffe gwe muyita full figure naye nga ye Nakangu oba Nakanguubi. Full figure wonna wooli weegendereze endyayo n'entambulayo wonna wooli full figure mpulira bulungi. Amannya gange nze Lumbuye. Nnaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano omwaka 2023. Mbyogedde ku ssabbi endakiika eziyitamu weegendereze gy'oliira gy'otambula ne by'okola ku lisiti kw'oli. Nakanguubi oba gwemumanyi nga full figure nawe kw'oli. Tugenze kwe yaliko muganda waffe era n'omukyusa obwongo Ashbaga Katonda wooli muganda wange weebereremu ffe tetukwagala kulanga oli mufu kubanga sitaani omulimu gwa kukyusa abantu kubajja ku bikolwa bya Katonda bagende ku bikolwa bya sitaani so bakukyusa obwongo nete bakwagalangako wonna wooli muganda Ashbaga Kato okutegeezaako nti weebereremu abantu boodinga nabo bakwagala oli mufu essaawa yonna. Tugenze ku muganda wange Ande Mukasa oba Bajjo Invents Ande Mukasa wonna wooli wotambulira kimanye nti gw'omu ku bantu abo. Waliwo omusajja ono musajja muganda sime kibaamukola n'atuka okubanga ayogeranga omuntu atakyali Musa naye nga ate takimanyi nti bamwagalirako ddala. Basajja bivule ensolo nkambwe oyogedde ebigambo bingi n'oyogerako ebigambo bingi nnyo neze siri mu kiraasi egaana kuwa information gye mbanfunyeko ggwe wonna wooli. Nnaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano omwaka 2023. Basajja mivule ensolo nkambwe wonna wooli. Olina famire, olina abooluganda, olina ebyokola. Wonna wooli weeberere. Nze omulimu ogwange kwogera bigambo bino Katonda ambeere na buli kimu kyenkola. Naye saagala kula munnayuganda mulala ng'azikirira olw'ensonga nti mwakozesebwa oba mukyakozesebwa olw'okuba nti mwagala obusente n'okuba nti mulina akanyoomonyoomo ak'okuba nti mulemesa nnyo bannammwe byabeggwanga erimu nga muwalowoozesa nti mulowooza mmwe musinga okwagala nga mulowooza nti bo tebasaanidde kuba ate ali mu buyinza asaanidde okuba ate nga tabaagalako. So basajja mivule ensolo nkambwe. Sigenda kujulonga nga kuvumanga gwe bookola no njalaga kutegeeza nti naawe gw'omu ku bali ku lisiti eno ey'abantu abagenda okuggibwawo. Olwaleero mpaka mu bw'omunaana lwenziramu okukola kye tuyita security alert. Bwe nnabanga nina eri crucial nja kunoonya omuntu gwe kikwatako mutegeeza ensonga ezo ye ng'omuntu. Naye okuva olwaleero okutuuka mu mwezi ogw'omunaana plus mwegendereze nnyo amannya g'ensomye. Mubiyita bya lubalaato naye ekigenda okutuuka mu Kampala mu Uganda mujja kitegera kubanga bano abasajja beesomye. Be nasomye ku Sunday amannya gammwe ne ngateekako. Nekirungi naawe mulina feeling oba mwatandise okufuna information tebabatambulirako kubanga ekkumi terikyawoomu ebeera yakugamba nti omusajja kyeyayogedde kituufu nammwe be mbagambye olwaleero mukimanye nti bajja bagamba mikwano gyammwe nti omusajja kyeyayogedde kituufu. So mwenna bwe nategeeza ku ssaawa olwaleero mwebereremu kambaddemu wano wammanga. Chief Justice Winnie Dolo be aware. Peter Erweru be aware. Nobert Mao be aware. Full figure be aware. Ashbaga Kato be aware. And Mukasa Bajjo Invents, please be aware. Basajja mivule ensolo nkambwe. Even though you abuse and you disrespect my president and respect me as a person, I don't care. But be very careful. Please take care of yourself. Otherwise, muli ku lisiti gy'ensomya olwaleero ekyo sigenda kirwako Mukama abakuume era ababeere olw'ensonga nti ye omukulu ono gwe mbagambye alina enteekateeka ze tabaagala nga weemuli nze ogwange ngumaze mba sivunaanyizibwa. Ne mu maaso ga Katonda nja kuba nga nsasulibwa ekyo kye nnina okusasulibwa olw'ensonga nti ogwange nkoze eki bukoze. Mbagambye amasimu gammwe gataapingibwa. Emmotoka zammwe zimontalingibwa. Mulina abantu abagoberera nga muli ewaka
muli makubo muli ku mirimu neje mukolera yonna muina akabinja k'abantu akabagoberera mu bufunze mu monitoringibwa oba mulondoolwa 24/7 okuba nti mugenda tuusibwako obulabe awo sigenda kulwawo ngenda kugenda maaso ne information endala ngaba nabagambye nti ku Sunday mujja kulaba abantu bagati nze nvudde mbyofuzi si kyabirimu sima biki ekyo yoseri kyasinga okwagala okuwulira agundi yavudde mbyofuzi kubanga twabatiisiza my friend wa mukwano gwanjira kutegeeza eggwanga libayite eggwanga likolebwa bantu era singa si bantu eggwanga terisobola kubeerawo ebyobufuzi byonna bitambulira ku bantu ate biddukanya enteekateeka y'eggwanga kati nga mbagambye nti abantu bangi bagenda kuvaayo batandikwe ganti byobufuzi babivuddemu mugenda balaba nga bagambye era tekisuubira abo tebakujja ku mulamwa sigala ku mulamwa kubanga kiri ku record gwe tuyina olugero lugamba nti tekiwoomera matama abiri mu luzungu ne bagamba nti one man's meat is another man's poison mu Luganda kiga tekiwoomera matama abiri mu luzungu ne bagamba nti one man's meat is another man's poison gwe nyama etakuwoomera ate omuntu omulala okola ki emuwoomera kati gobanga n'okwogera kukulemye ng'otidde ye Museveni ayagala osirike kubanga akimanyi okubeerawo kwe n'akabinja ke alina kukola ebintu bibiri byebiriwa ekisooka alina kuteekamu okutya kye tuyita fiya ekyokusatu ekyokubiri alina kutta y'okubeerawo nkiddamu alina kutta y'okubeerawo Museveni bukyanga ajja mu Uganda n'engeri y'obufuzi akozesa methods ezibiri teeka okutya muntu bw'agaana okutya mutte kye tuyita elimination oba assassination bibintu bibiri byakozesa Museveni okubeerawo kwe kuteekamu katengo bantu kubatiisatiisa na kutta bw'aba tasse tasobola kubeerawo ndoza mutegedde bulungi nnyo kati bw'abanga akugambye ye asobola okutta asobola okuyimirirawo ng'akisize mu mukazi we n'akisiga mu baana n'akisiga mu ye n'akisiga mu magye agakuuma kati golowooza agamba togenda kwogera ogenda kubeera ludda wa bwe tuyita obutiitiizi omukulembeze bwe yagamba nti baagala nnyo okgenda mu ggulu tebaagala kufa engeri yokka eyogenda mu ggulu kwe kufa engeri yokka eyogaggawala kwe kukola kati bwanga tosobola kukola ng'ali n'okufa toyagala kufa kitegeeza togenda kulaba ku nsi nsuubiza kale mwana wattu tubasanyukidde nnyo mugende nga bwe mwajja olw'ensonga temwakola application kati njala bategeeza Yoseri talina mukwano gwe nkujjukiza mbujjukiza nti ne kitaawe bwe yali nga yakawangula olutalo kitaawe yajja n'amwolekeza obwanga Yoseri nga tayagala mulabisa yakwata kitaawe kennyini n'amwettira teri ntaana ya kitewa Museveni woyiza gisanga naye nabawulya weyina okubeera weyina okuba n'abaali mu luko lwajja mu taata Museveni omu akyaliyo sirimu amuluma ali musaidize kansa ku luguudo lw'ekansanga okwo kwali nakuze kati emyaka Museveni yali ogenda okutta kitaawe ne bamuziika nkiddamu gwali asugumbiza ng'akimezezza okw'omusana nkugamba sima wavudde ebyobufuzi Yoseri tayagalangako mulabisa kubanga yakimanya ayimidde okukutta buli amanya akutta n'atamanya akutta eyemamaazi akutta okujjako ng'omwakoze ki omwambudde Yoseri bwe yatta kitaawe gwani Yoseri abantu abamuyamba okujja mu okuvangula obuyinza nabo yabatta Dr. Andrew Takome Kayiira yamutta Pecos Kutesa Major Pecos Kutesa yamutta n'abantu bannyo bazatta nga bamuyamba ne bamuwa ne ssente abasajja abaganda bonna abaakwatanga ssente ne bakwata abaana baabwe ne bakwata emmotoka zaabwe n'ebintu ebikalu olwawangula obuyinza be yatandika okuteekako emisango nti bajeekera n'abasiba bonna n'abatta kati gwani agenda ovudde ebyobufuzi kubanga ajja akimanyi nti to survive he has to kill or to eliminate so gowulya mbamukubya amasasi Museveni tasosa kutta leero yatta dda kuva mu 1955 atta kati ate ekizibu ekiri mu kutta nti gy'okoma okutta
emizimu gikulinya no bangogenda kuttira ddala mpaka nga wesi oba kusse kati gwagati bakubye omusajja amasasi zeddembye okufa teeka ate buli muntu ajja kukombako mu ngeri yonna esoboka naye okozeewo kikyolese mukulu kigwolese bagenda kujjukirirako ki gwaga nti okyokufa kati okufa emu kubeera ssaalayo wabula okulwanira eggwanga lyo kyekikulu kya byonna okuba nti oli mugumu okitegedde bulungi njagadde bategeeza mwenna bakomedi abali mu struggle mwenna tusigale ku mulamwa temutya awulira nga atidde addeyo ewannyina ffe tugenda sigala mu struggle muno kubanga kyekyatutondesa okubeera tugenda kwogera mpaka tetugenda kusirika ensi yaffe etwalibwe mwabasinga obungi ng'oyagala kulaba okutegerako omuddugavu muwe ekitabo asome tajja bitegeera olwa ne bitwogera balimu okutegeera bitegeera batono nnyo njala kutegeeza nga banaatwala ensi yo n'okujjawo batandika nga bakola ebintu biri mu kukolebwa essaawa zino kati bw'onoosirika okwogera ku nsonga zino ogenda kubeera luddawa tolina mulimu tokola tolina mmere tolina woosula ettaka lyabajjajja balitutte bakusenze bakoze buli kimu ogenda kubeerawa osirike ku nsonga zoogerako ojja zoogerako kale nno awe njagala bagamba nti ensonga zino muzigjeemu okuniina olw'ensonga nti ye Yoseeri kyayagala kintu kimu kutiisa bantu nakutta ate ng'akyabatta naye ng'ate okutta si yo kuba solution paka nga struggle ewedde tugenze mu maaso mbagambye ku nsonga y'abasajja bannamukadde babadde akola nabo bamufuulidde obugere mukitegedde kati mbadde mpitayita ku mutimbagano leero nensangako omukulu Ssenkaggale atudde Mmengo geeyita Katikkiro wasanya Charles Peter Mayiga ng'ayise bannamawulire n'akola statement oba n'ayisa okwogera kwayogedde ng'atudde mu ntebe amagulu aganjadde nga bw'atera okukola kubanga ye kabaka wa Buganda omujja agambye nti tavunaanyizibwa ku kwogera ku bulwadde bwa kabaka era si yavunaanyizibwa era tajja kukozesa social media kuba nti ayogera ku nsonga ezikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka we mbadde n'entula ne ngamba okuwangaala kuno kutulabisa ebinene ani yali amanyi tuliwulira ku bigo byona omusajja ng'ayogera afutubbala atyo ne ngamba bamuwujjira obunyama mujja tegeera mpolampola omwami ono yaani bw'agamba tasobola kukozesa social media kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka naye bwe namuteeka ku nninga oba mwamuteeka ku nninga okulaga Ssaabasajja Kabaka gy'ali agambye takozesa social media era kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'agamba Ssaabasajja Kabaka ekimba ekimbala embiriizi ye LUJJI waliwo Mayiga kika kirala ekyali kyogera oba yali Kawenkene oba yali Salonga Mulengejja kuba kati ate ne oyogeredde ku platform za social media era ebyogedde byonna babitadde ku social media kati ani asiriwazaani ekisooka weke ennyini mugenda okukola statement simanyi oba mwasuze mulowoojo mwasuze luddawa ogenda tosobola kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mu nteekateeka y'emitendera egy'Obwakabaka ekituufu toteekeddwa kwogera naye wavaayo n'ogamba Ssaabasajja Kabaka LUJJI yamuluma it was a mistake yali nsobi ekyokubiri nga bwe gatolina buyinza bumwogerako kwogera ku bulwadde bwe abantu abalina obuyinza okwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ofisi zonna waziwamba gwe yefuula Katikkiro gwazimba amasiro gwakutegeka emipiira gwategeka emipiira gy'amasaza gwategeka emipiira gy'ebika gwe mwogezi gwe muwandiisi buli kimu wakyeddiza n'ensonga z'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka abavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka omutiteekera bonna ofisi waziwamba omuli Kasujju Lubinga n'abantu abalala nga bwe basoma kati mu ntebe gy'obadde otuddemu ng'oyogera obadde oyogera mu kiti ki Kasujju Lubinga ne ttiimu ye abalina okukola ku nsonga ezo balina okwogera ensonga ezo naye kati gwe olw'okuba gwe buli kimu wakiwamba y'ensonga lwaki okyakola ensobi eyita munnamateeka munnamawulire era ovudde n'okola ensobi ne weeyanika ffe tukulinda ne weeyanika bulungi nnyo sebo ogambye nti tosobola kwogera ku nsonga Ssaabasajja Kabaka kukulamu ku social media obadde ku ki kyekibuuzo ekisooka ekyokubiri wagamba nti Ssaabasajja Kabaka LUJJI yamuluma olwedde wakyogera ogamba tuteekeddwa kuzoogerako abalina ozoogerako bali ludda wa where are they Kasujju Lubinga mubulokinga n'abantu abalala mwe kyemutamanyi oba kyemutayagala kutegeera abasajja bali Mmengo n'akabinja kaabwe konna missoni yaabwe yali yakugyawo Ssaabasajja Kabaka beddiza ettaka litya oyo omwami alina miles 2 ez'ettaka zeyezza n'azigula ku 2,200 yazigula siringisi 2,000 eza Uganda
buli eka y'ettaka miles 2 ez'ettaka n'aziddiza era kyobula n'abagende buli awulira nga batunda ettaka emitwalo 9 soko sikemu bigere bimabega nga togunagula ttaka lino temanche mugula lirimu ku ttaka lya Buganda kati mukulu wasaanya ovudde n'oyogera bulungi nnyo bali ddala nenjera kubuuza leero yogeredde mu kitiiki oba mu ssaaki ovudde n'ogaa nti kabaka allergy ya muluma ne tukitegeera bulungi nnyo naye ate ogesigo olina obboogerako ate tobogera ku social media ate tubisanze ku social media kati ani asiriwazaani ekisi tugenda kiriwaako nenjera kutegeeza ebintu ebikwatagana n'ensonga za Buganda Ssaabasajja Kabaka ffe tetulwana simetu tujulongo nedda twagala kulaba ng'empologoma custodian waffe omukuumi w'ebintu byaffe waali ebisigadde bijja kwesooto nga nabaga ettaka limu baterina mipiira temugenda ditwalira mu nsawa ku Wilubbaalo tugenda sanga kakedize muzimbye ebirala bye temutaddeko na buli kimu tujja byeddiza kubanga ebya poligino weebirimu mutunde ettaka lyammwe mufutubale ku Buganda buli kimu kikole tayimu egenda kujja ng'ekiyinula ennyana kiva mu kibeere ng'abayinula ng'avuddewo essaawa olina kuba netamanya akeesa lukyanko ya mutamiivu temanya lwanaagwa ddalu n'agirya nkiddamu Yoseri n'akabinjako Charles Peter Mayiga n'abafera bali emmengo mukeesa lukyanko ya mutamiivu temanya lwanaagirya kubanga lwanaanywa walagi bafirifiri omungi ajjaga ati mugisalo bajesalira agirye agenda okukera ku majja bazembe bagibbye nenga yajeeriridde ye gavumenti kyemulina essaawa zino kati awo sigenda kulwawo ngenda ku nsonga endala essaawa yonna bwe muwulira nga Minister of Health avuddeyo n'alangirira nti waliwo ssenyiga omupiira yazze mumanye nti balina kye bapulaningira okwetoola Buganda yonna abaana balina ssenyiga ebifuba ebiyitirivu amasomero amalwaliro n'ebitundu ebirala byonna abaana b'abantu bali mu kukola ssenyiga abaluma atawona kino kivudde ku ki mwe abaddugavu bannange wabaddugavu bannange era mumpulirize mwina kye mutamanyi waliwo ebintu ebitambula mu nsi nga tembimanyi omuddugavu ojja kubonaabona nnyo olwa gavumenti ezitakyalina mugaso okukuuma bantu baazo amadagala amangi agali mu katale mafu kyekisooka ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo tebiri ku mutindo gamba nga amata gamba nga sukaali bamba nga butto n'ebintu ebirala bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo tebiri ku mutindo mulungi yensonga lwaki n'ebirwadde nga kansa byeriisa enkooli mu ggwanga naye tetulina kyabikola kubanga tulina kujja ebintu bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo amazzi ge munaaza abaana bammwe aga National Water and Sewerage Corporation nago si malungi amazzi ge munywa ge mugaba ga Mineral Water nago si malungi njala mbajjukizamukko nti fedda nedda bajjajjaffe bayinanga firiji ezaabwe ze baakolanga mu nsumbi ne bateekamu amazzi ne gannyoga bulungi nnyo era ne baganywa amazzi bamaze gafumba nazzi kuno tugula amazzi ag'ekikumi ag'ebitaano ag'olukumi ku dduuka mu kaveera bagana amazzi amasibe mu cupa aga Mineral Water n'omiringusa n'oza nti omiringuza kumbe omiringusa bulwadde na bukyafu bwonna njala bategeeza mu myaka gy'abajjajjaffe bajja bakitaffe tebalwalanga birwadde ebyo simensenyiga kifuba lukonvu basimanyi kansa pulesaani oyo natwala tugende teyalinga olw'ensonga bajjajjaffe bafumbanga amazzi n'akwata ensumbi n'agikoomera okukoomera ensumbi okumanyi oba ensuwa kamba nnyonnyole bulungi nnyo nazzi kuno ng'Abaganda oba abaddugavu ffenna abaddugavu twalinanga tekinologi owaffe omupya gwe twalina gwe twatuzudde oba gwe baali bazudde bajjajjaffe ogenda n'ogula ensuwayo ennene bulungi nnyo n'ogiteeka mu maka n'oteekamu ng'ogenda ogikomera n'osooka n'okwata essanja ekkalu oba osobola okukozesa empapula n'obijuza mu nsuwa eyo n'oteekamu n'obikumako omuliro nga biri mu nsuwa eyo ne bikoomera ensuwa n'enyooka mpaka lwe binaggwamu bwe byaggwangamu wagiteekanga ebbali wali n'emala okuwola bulungi bw'emala okuwola n'oddamu n'ogiyisamu amazzi n'oginaazamu bulungi nnyo munda n'oginyumunguza then n'ogikwata n'ogitwala mu nsonda y'enju oba mu kiyungu we yabeeranga n'ogituuza bulungi n'ogifugika bw'omala n'ogiteekamu amazzi ng'omaze okugafumba era n'ogibikkako bulungi nnyo amazzi ago wayitawo essaawa mbale gaba gannyoga nga tegamanyi ga firiigi yensonga lwaki nti abedda tebalwalanga birwadde byanywanga amazzi nga bakozesa firiji ezo ezaffe ez'ekiddugavu ne kati essaawa zino tufuna ebirwadde okuva mu bintu ebikozesebwa kubanga byonna bifunduza mutegedde bulungi nnyo ye yenkola ey'edda eyaffe yabajjajjaffe ya firiji
era firiji ene y'Abaganda era bayinanga yenkola ey'okukuuma emmere yaabwe gye twayitanga ey'ebyagi ekyagi kye kiriwa musajja mukulu yakeranga n'alimba emmere oba kasola bijanjaalo n'azimba ekintu ekifaananiza enju si nju naye efaananiza ekintu ekifaananyi n'azimba kyetuyita ekyagi ozimba kyandibanga akatandaalo nga kawanvuko waggulu n'oteekayo ekiringa akasiisira nga kawerako omwo muwayanikange n'oyanika emmere yo kasooli oba bijanjaalo oba kabulo oba kimuwemba n'obyanika n'obisuba bulungi mu kutiya eyaffe eri kutiya ey'obuso n'omala n'olinnya ku madala ga n'oteeka emmere yo waggulu n'ogiteekamu enkuba ne bwetonya omusana ne bugujja gutya wajjangayo emmere n'ogirya enkola endala yali y'okukuuma emmere obutoononeka kwe kwalinga okukalirira ennyama eya buli kika n'ogiteeka mu kibanyi ekibanyi kye kiruwa mu biyungu ebyaffe ebikadde eby'Abaganda twazimbanga ebiyungu naye wano omulyango gikoma waggulu twateekangayo emitindo giyisamu ku sayidi y'ekiyungu eri ne tugiwanirira ne wansi ne gifuukanga akatandaalo kali mu nju kali mu kiyungu akatandaalo naye kalina space waggulu kati eyo gye twayaliriranga bulungi nnyo endagala oba ebintu ebifaananyiza kuba kubanga endagala ne tuwanikayo ennyama yaffe gye tumaze okukalirira obulungi nnyo neebanga buli lw'ofumba emmere ofumbye caayi omukka guno guvaamu nga guyita mu kiyungu kuno gukolanga ekintu ekikuumira ennyama eno oba ebintu ebirala okuba nti bikola ki bigikuuma okuba nti tevunda oba okwonooneka ekyo tuyita ekibanyi era ekibanyi kyakozesebwanga okuwanikayo amabidde aganaavamu omubisi omusogolerewo gwe twanywanga edda oba okuteekayo bogoya oba amenvu agandiizi ge twalyanga agawooma kati siniwandiizi akyali okuba kawandajjodde twatemanga amenvu gano bebogola ne tumuwanika ku kibanyi gy'okoma okukuma omuliro ebbugumu lino amenvu gali gafuna ebbugumu ne gasobola kufuna ebbugumu ne gasobola okwengera obulungi so gwe mugaso gw'ebintu byonna twabivaako twadda ku bintu bya bulijjo ebiriwo which is okay naye eriyo abakyali kuki ku nkola eyo enkadde kati njera bategeeza g'omuntu ali eyo bwe tufuna tekinologi ompya agiramu ebizibu bye bingi nnyo kyobula nti abantu bakyawangaala njala kugamba njala tutundiremu katono nnyo ku muddugavu ali mu Africa n'omuddugavu ali mu nsi z'abazungu waliwo enjawulo nyinza okuba nga n'emyaka 5 nga ndi mu Uganda bali mu Africa nesinkana omuntu alina emyaka 5 nga ali mu diaspora abantu bali balina emyaka gyegimu naye enfaanana n'embeera byanjawulo nnyo omuntu ali mu diaspora ayiika mangu nnyo okusinga omuntu ali mu Africa ensonga nnyingi nnyo sigenda zirambula olw'ensonga nti emmere eriwa mu diaspora esinga nkolerere esinga ya firiigi embeera y'obudde mbi obeera mu butiti okola towummula ebirowoozo olina bingi bw'otakola tolya kati ate mu Africa osobola okusula wa Muganda osobola okukola buli kimu ekitaliyo n'embeera y'obudde yanjawulo nnyo so bintu bingi nnyo factors nnyingi nnyo eziviirako abantu okuba nti bakyusiza obulamu bwe bukyuka mu ki okutuuka mu mbeera eyo so njera baga ti buli muntu mu Uganda essaawa zino we tuli musooke bw'obanga onoowangala sooka osikemu okuka ebigere by'emabega odde mu nkola ey'abajjajja father bwe munaagenda ku sipiidi eriwo essaawa zino okuwangaala kugenda kuba kutono nnyo bajjajjaffe Nazzikuno tebaamiranga mpeke tebabakubanga mpiso olw'ensonga nti eddagala ly'omusujja gw'ensiri gwabanga mulluuza eddagala ly'ekifuba lyabanga bombo eddagala ly'okunyiga ebiwundu lyabanga sseziwundu eddagala ly'emikisa lyabangawo kayayaana biki byonna byabangawo eddagala ly'okunyiga abakyala lyabangawo na buli nekati nnaku zino abakyala bwamala okuzala bamukuba mpiso ne bawunyiga ebintu ebikyamu essaawa zino okitegere so ebintu bingi nnyo betulina okuyigirako n'okuba nga tukyusa embeera zaffe za bulijjo otherwise butakikole tugenda kusanga ebintu bingi nnyo edda kyeya kizibu waliwo omuntu ayinza okuganiza sikubwangako mpiso sigemwangako njala weebuuze lwaki bajjajjaffe tebagema lwaki gwe bakugema kubanga omuzungu asinzira gy'asinzira n'agamba nti muyina Uganda owangala emyaka 45 ye Katonda kubanga akimanyi bukyanga atandika okugema akuba buuka bwekyo ekirwadde kyagaa nti akugema ng'abutayimirinze nti mu myaka 4 ojja kuba oyise Windows ng'owedde kye bayita World Population Control nga bakontrolinga abantu mu mbeera zaabwe y'ensonga lwaki buli ddwaliro w'ozaalira omwana immediate bamukuba akayisaako ne bagamba ddayo b'oyise nga 8 akula entegeera ya nte ya mbuzi ya nkoko n'osanga omwana muto alina pulesa alina alusa alina sikoserozi alina simebiki ye enteekateeka gye batuteekateekamu njagala okwata omwana omu nga si mugeme n'omwana omugeme obateeke wali ojja kulanga waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo kwata omwana omugeme
n'omwana atali mugeme obateeke waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo wakati awo mu bantu ababiri ofune okutegeera nti ebintu bye tuliko tulina okukyusa obwongo bwaffe ng'obudde bukyali. Kati gwe simanyi nafunye ssenyiga ogenda kumira mpiso simivitamin ogenda kwetta. Gwe wava ku mmere ya bulijjo olya simanyi pizza simanyi kefusi simanyi kasasiro yonna ebyo naye mulya buto bwerere which is okay musobole okulya obuto mu mbeerewo nenjala bagamba nti sooka otunuleko kemabega omuddo gukyaliyo. Edda twabanga n'abagabi b'eddagala ku kyalo ng'anoga eddagala era nga liwonya. Twalinanga abasawo nga bo ajja kuwa eddagala ogenda owone takubye empiso takukoze ekinakunogera eddagala n'alikuwa. Kati baasaanawo baagenda tebaliiwo. Kanjala bagamba ssenyiga agenda mu maaso n'ebifo biri mu baana ebintu bino biteeketeeke. Abaana bamwe babagema ekisooka. Empewo ya Uganda tekyali seefu. Obunyonyi bumatalisi obwetoola mu Ntebe, Wakiso, Mukono, Mpigi, Luweero, Masaka, Kayunga. Obunyonyi bumatalisi mulabona obunyonyi butambula ekiro oba kumakya ennyo ne akawungeezi ennyo obunyonyi buba bulina ebintu byebukyusa mu bbanga okufuuyira ebintu ebitategeerekeka. Kati y'ensonga lwaki mutandise okuba temulwala mu ngeri etategeerekeka. Olw'ensonga nti empewo ya Uganda si nnungamu n'akamu egenda eyonoonebwa olw'ebigendulwa eby'abantu ssekinnoomu abaagala okukendeeza ennamba yammwe naddala mu ssebbendobendo wa Buganda. So njagala mwetegereze nnyo ebintu biri wammanga olw'ensonga nti bya mugaso nnyo. Eyo mbadde nnandazze nnyo ngenzeyo bugenzi naye tulikolawo olunaku olwa ne mbategeeza ebintu bino kubanga bingi nnyo. Edda nakyo kanti bajjukize edda ennyo bajjajjaffe tebaakozesanga ddagala ly'amannyo lye muyita toothpicks nedda oba Colgate simanyi bajjajjaffe baalinanga emiswaki gye baakozesanga okusenya amannyo ng'era bakozesa ebisiriiza bulungi nnyo amannyo gaabwe ne gatukula. Era oli bwabanga yabanga anaanuka akamu akamwa kawunya baakuwanga eddagala n'oligaaya n'olimunguza mu kamwa ewiiki emu ng'oli steady. Ennaku zino osanga omuntu nga akozesa eddagala naye nga awunyanga kabuyonjo kubanga waliwo ekirwadde ekyamuteekebwamu nga takimanyi. Ate na kino njala kibajjukiza omwana yenna ng'olina ennoga ndoza gy'oyita kabootongo. Buli muntu yenna azaalibwa ne kabootongo naye era eddagala lya kabootongo mu Buganda lyaliwo nakati likyaliwo lwakuba mwalivaako. Gwazaala omwana n'ogaana omutwala wa jjajjawe bamunogere ekyogero eyo omwana oba omusimidde entaana yakinnya oba fuuti mmeka. Ekyogero kino emigaso gyakyo gye gino wano wammanga. Ekisooka ekyogero kino bw'okimuteekamu oba omutangira endwadde zonna ezandibadde zimulumba mu myaka gye egy'obuto kubanga mubeeramu emiti egisukka 8 oba 10 kwe kubanga okugema. In fact mmwe abaddugavu ekyogero ky'oteekamu baby wo yebeera kwe kubeera okugema mu ddwaliro kwe bakolamu. Copy this. Ekyogero mu Buganda mu Bunyoro mu Busoga kwe mwakufuula nti tekukyalina mugaso ne mugee bali abazungu balitira empiso baganda babagema. So nga ate dda baazaalanga omwana ne batema ekyogero kya mitinga 12 ne bakifumba ne bakateekamu kannya bakasibo ne kabeera omungana ne bakusooka bakanyiga bulungi ne bakateeka mu layini nga sikini tejjako simanyi sikini lwaki ezisime biki. Era mwetegereze buli kubanyiga ekyogero Windows zo zikola kuba tanyigiza kyogero Windows ayiika nakati bakyayiika Windows. So ekyogero gwe mugaso gwakyo ogusooka gwali gwa kugema ndwadde ezo zonna kuba n'amazzi baagatunywesanga ag'ekyogero. Ekyogero ekyo kirimu omukisa gutya banoga eddagala ebika ebyenjawulo mu mikolo ne bali kunaaza kyovula bakugamba nti omwana alina omukisa bamunaaza kayaayaana nga gwe woogenda notola application togulwa mulimu gwe buli woogenda mu bantu bonna gwayitawo gwayagalwa gwayina omukisa naye nga wagujja wagugula luddawa wagenda simewaaniku. Ebyo bigaso egy'ebyogero kugema ndwadde na mikisa. Kyovula buli akuba omwana alina emikisa bamunaaza kayaayaana sebo ne bannyabo gwe mugaso gw'ebyogero.
buli gwe banaaza ekyogero entegera yanjawulo gwe bagema n'empiso ng'ekyogero Windows mie muzo mutegedde bulungi gwe mugaso gw'ekyogero bulungi nnyo ate ennaku zino abakyala n'abaami muyiga okukebera ku baana bammwe ng'obudde bukyali muyiga okukebera ku baana bammwe ng'obudde bukyali kubanga ennaku zino abantu tukyabategeera olw'ensonga tuvudde ku buwangwa n'ennono tutandise kukola byaffe owoza mwana akuze tafuna lubuto tagenda mu nsonga kuba bamugema bamuyiwa system omwana akali enkoko tekakyakola bamuyiwa system bagiyiwa ng'akyali mwana muto akali enkoko kafiira woddewo nga bamugema fedda banyinazi kuno ng'abazadde baffe akebera omwana omulenzi ku makya ng'azuukuse ng'akebera akali enkoko ketawuluza bulungi nnyo n'amanya mwana omulenzi asaza kimu abaana abawala balina engeri gye babakeberangamu okutegeera nti balamu ennaku zino ng'ozala buzaazi ng'oteeka mu busuuka ng'okumuwala okuma kintu kyo kiyaawo waleeta ebbanga tonomuga mwana ya complications nga tozitegeera so tubeeko n'ebintu bye tuddamu okuyiga okweteeka mu bwongo okumanya ki kigenda mu maaso mu ggwanga na biki bigenda mu maaso mudde ku nnono n'okukozesa ebintu katonda byewabo katonda teyali musiru tuwa muddo katonda teyali musiru tuwa miti katonda teyali musiru tuwa magezi kukuza abaana baffe teyali musiru kutuwa kukuza abaana baffe mukitegedde bulungi nnyo edda maama yakeberanga omwana akali enkoko omwana alisitedde nti alisitedde bw'aba agenda okwetawuza akantu kayimidde nti kyekyo tewali n'ennaku zino balemuzaala beeru kubanga temutegeera sisitimu y'amagulumero ne byakola okitegedde so tuzuukuke tubaeko ebintu bye tuwokolera okuza abaana si kyangu vuddewo nyinza ku nsongerera kuba ndaba gye mulaga sitegere mwagala mbimanyi tugenze mu maaso mwenna bannayuganda bali eyo ngera bategeeza tulwana mu struggle muno okuleeta enfuga y'amateeka n'ebiragiro n'okuba nga buli muntu yeyagalira mu ggwanga lye silwakuba nti tulina byakukola tokitegeeza omukulembeze waffe omululu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja by'obufuzi teyajja nti yalina byakukola ebyokukola ali abirina nga ne ssente azirina naye ekyamuleeta kwe kulaba nti ebintu byamaze ebbanga abisomako byamaze ebbanga abira mu nsi zonna bikolebwa byagala ateeke mu Uganda ensonga lwaki yajja yeesimbewo enguudo z'emula mu Kampala embi obutaba n'amalwaliro obutaba n'amasomero abaana baabwe obutasoma okufa nga temulina kye mulina ebyo byonna biva ku nfuga mbi abaana bammwe okuwambibwa n'okuttibwa si bwe kirina okubeera nedda omuntu wabazizza omusango avunaanyizibwa era bwe gumukka buvi n'asibwa so si kukwatibwa so si kuttibwa nakuba nti atugulnyizibwa ku mbeera eriwo nedda mu ntandikwa Katonda yatuwa obulamu tugende tuzaale twale era buli omu yeyagalira mu nsi n'akuwa omumwa ogwogera ne tuteekawo ne ssemateeka gye tuyita constitution ng'ewandiikiddwamu eddembe ly'obuntu okweyogerera okulondako n'okwesalirawo kati omuntu munno bw'abanga ye dictator tayagala mugambako ebiseera bisinga akomekkereza atandise okukozesa obuyinza bubi okuwamba n'okutta n'okuzikiriza n'okuyimiriza buli muntu yenna amugambako yembeera lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja kati gwali eyo nga weebuzabuzanga ng'afukaanaaba ng'ate ogamba oyagala enkyukakyuka ogamba nti oli mwavu toyina mulimu ettaka lye baalitwala naye nga tolina kyosobola wadde okusharinga oba okupostinga oba okukola comment kitegeeza nti tolina kyojja kukola agali awamu ge galuma ennyama nkiddamu agali awamu ge galuma ennyama okweyawulamu tuba tugenda kugwa kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga yajja mu Uganda n'agamba nti ekimala tukole kino yali si musiru kubanga yali alina enteekateeka ennene eri bannayuganda ate akyagirina ensonga lwaki buli munnayuganda kati akulamu n'amala okusoma osaba paasipooti osaba yaki kubanga by'olina okufuna mu Uganda tebiriimu naye ng'ate byaliwo goloza lwaki mu Uganda ogula ettaka ne baga nti waliwo ate ettaka ly'oguza empewo
nga chairman yawandiiseko nanyi ntaka yaliguzizza oli najja n'ekyapa nga kifaanagana n'ekikyo kubanga ofere bungi nnyo ngoza kibaga nti atalina sente singa musango musemateeka mu kiri semateeka kugamba bw'atyo bw'olaba omukulembeze yenna ng'atigaatiga semateeka nga takyasobola kumaba Uganda n'ebyabwe akuwa options 3 z'olina okukola okukyusa obuyinza mu ngeri yonna esoboka. Option esooka yeruwa. Option esooka y'eyokuwandiika ekiwandiiko kyo n'okiweereza Parliament n'ogiga nti ebintu bino tebikyakirizibwa munyigiriza eddembe ly'abantu. Option ey'okubiri kwe kukwata n'owandiika ekipande nga kuliko ensonga zo ne banno ne mutambula ne mwekalakaasa mu mirembe okulaga obutali bumativu olw'enfuga embi ne ffutwa ebiri mu ggwanga. Option eyokusatu singa byonna bigaana ng'omukulembeze ali wamenye ssemateeka avudde ku nfuga ey'amateeka ssemateeka akuwa obuyinza okumudifendinga obutamumenya ng'okozesa amaanyi mu 7 ge yakozesa kwe kukwate mundu ogenda mu nsiko okudifendinga ssemateeka. Munnayuganda situka odifendinga ssemateeka nga situka odifendinga ssemateeka wotangire ssemateeka nga ssemateeka talinako kuwa kudifendinga. Kubanga otwogerera ssemateeka alabika akooye buli muntu kati amateeka gatwalira mu ngalo. Nkiddamu buli muntu kati amateeka gatwalira mu ngalo. Olina kkubira essimu ng'akotiisatiisa naye ng'essimu zonna mu ggwanga mpandiise. Essimu gya kkubirako evaluddawo empandiise ebisobola kufunako records. N'oggulawo akawunti mu banka nebbako ssente zo ne batakuwa kiddibwamu ne ssente batabazikuwa. N'ogula ettaka lyo oli najja n'alitwala n'agattako n'okussa omukomera nga n'omusomo okusibya teguliiwo kubanga abakozesa balooya akozesa kooti. Oli natta omwana wo n'omuziika n'okitegera nti yamusse nga tolina kyogenda mukola. Najja ku lumbe n'awa n'ababugo ne bamuwa akazi n'ayogera n'akinnambuka n'atambula n'agenda. Naye ng'ate ssemateeka agamba nti omuntu yenna ateebereza okuba nti yenyigidde mu kikulu eky'okutta omuntu akwatibwa. Nosanga Parliament ng'abagirimu abagiteesezaamu bonna bannabyabufuzi abazziba emisango. Mu nsi ezikulaakulanye bakyalinamu akafansonyi omukulembeze yenna waakolera ensobi gamba ng'okola statement enkyamu eri abantu oba yalizayininze. Ne bakukwata ng'oli mukulembeze nga wayenze ku muko omusajja oba ku muntu yenna tali mukazi wo oba walizayininze. Ne bakukwata mu bubbi bw'ettaka oba walizayininze. Ne bakwatira mu bufere oba walizayininze. Ne bakwatira mu bubbi bw'obululu oba walizayininze. Naye mu Uganda Parliament ejjudde abakwasi b'abakazi. Parliament ejjudde obwenzi. Parliament ejjudde ababbi b'ettaka. Parliament ejjudde abakungu ba gavumenti ababbi. Parliament ejjudde abatemu. Osuubira kiki kigenda kubeerawo? Tekirina kigenda kufuna. Ye omugenzi Idi Amin Dada yagobako Parliament ye nga bateesa majjani ga gadeniti n'agamba kino kisobola kubeera nakyo kino ekiyumba kankigalewo. Yali musajja mugezi nnyo. Nina okuba nti bano abeebuzabuza bafuka banaaba akulaga nti demokrasiya waali. N'akuteekerawo Parliament n'agimultiplyinga okuva ku bakanga 1,800 n'abagenda mu 600 bateesa ki? Majjani neereere. Kubanga ye abakozesa okuyisaawo amateeka ge mwe n'abalaga nti ayisizzaawo amateeka muki amatuufu naye ng'akikoze ku lwe ng'omuntu kuyambanga ye. Kyokka tubaga nti constitutional 1995 Museveni yagyekoleranga dictionary ye oba yagyekoleranga ekitabo kye muwandiika ebyagala okukola. Yensonga lwaki yeyisiza mu bintu bingi nnyo emuyambanga ye. Bwanga Parliament yokuwa obuyinza to demonstrate. Ne bateekawo public management order bill nga tekukkiriza kuyimirira mu kifo kyonna kwogera ku nsonga za byabufuzi. Eba tekyali constitution. Constitution bekuwa obuyinza nti mu Uganda yenna omuwa omusolo oteekeddwa okujjanjabwa obulwadde obujjanjabwa bwere mu malwaliro ga gavumenti nga tosobola kufuna ddagala kuva mu labwadde okujjanjaba. Kitegeeza constitution emenyeddwa. Kati gwali wano gyara nsooke kunyola ekintu kino kitegeera.
kye bayitanga okuza n'okuteekateeka abaana mu ggwanga kye kino wano wammanga. Buli muzadde yabanga amaka kye tuyita okutandikawo famire. Abazadde abasinga batandikawo famire ku myaka 18 n'azaala abaana abawala n'ab'obulenzi n'abasomesa. Naye edda buli mwana yawezanga emyaka 18 nga mulenzi nga tuli mu ssomero. Wagendanga okuweza emyaka 18 ng'osobola okwesakira okusaka okumanyi. Kati kankunnyonnyole. Edda nga Yoserita najja ne bwe yali ng'amaze okujja. Omwana omulenzi bwe yazanga emyaka 18 kitaawe yali yamutendekanga n'obukugu okuba nti asobola okweyimirizaawo ng'omwana atya. Amanyi okulima, amanyi okwekolerera, amanyi nti nina okutandika famire. Kati okusaka kwekuluwa. Edda ennyo ffe bajjajjaffe baabeeranga n'amataka. Nga tukera tulima ku makya nga tunagenda kusoma twakeranga ssaawa 12 olumu 11 ne mugenda mulima lulimbirwa ssaawa 1 n'ekitundu ne mudduka ne mujja ne munaaba ku ssaawa 1 n'ekitundu ne mwambala ne mugenda ku ssomero ne munnyuka ssaawa 10 n'emu zibasanga waka ne musooka muli ekyemisana awo kyali baddenga ekyemisana ne muzikwa ne mugenda mu nnimiro saa zigenda okuwera 1 n'ekitundu nga muvudde mukomyewo. Eyo gye tuyita experience. Kati wagezanga okuwoza emyaka 18 ng'olumala okulima emirimu gya waka. Olw'omukaaga twagendanga okusaka n'ogende wa neighbor n'akuwa olubimbi. Olubimbi olwo ng'ogenda ddulima ggwe nga ggwe either akuwa ssente oba agenda okukuwaamu akabuzi oba agenda okukuwaamu akamu n'abagookya. Kati bwawozanga emyaka 18 either kitaawo yakwatanga ssente n'akugulira ekibanja oba yakuwanga ku kibanja ekikye n'otandika amakaaga go. N'osimba emmwanyi, n'osimba emmere, n'okola by'okola, n'obanga omwana agenda okuweza emyaka 25 oba 30 nga naye mugagga fugge. What happened today? Byonna byasaanyizibwawo, tebikyakola, y'ensonga kati abaana ab'obulenzi bafuuse ba smart wire. Bangalo bunani tebaagala kukola. Ekintu eky'obulabe ennyo. The moment omusingi gw'amaka gwe bayita omusingi gw'amaka ye musajja bw'abanga tasobola kuyimirizaawo makaage ebanga jjaba. Kwe kufuuka smart wire batandise obbawasa. Eryo eggwanga liba lifudde. Omusajja abeera buvunaanyizibwa. Eba kubuuzanga omusajja y'ani omuddangamu ti omusajja buvunaanyizibwa. Eba kubuuzanga who is the man, answer is a man is identified as responsibilities. Never banga omusajja tandika responsibilities oyo si musajja bwe buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bw'omusajja kwe kubanga amaka, kwe kuwasa omukazi, kwe kuzaala, kwe kulabira mukazi we n'abaana be mpaka Katonda lw'anamujjula. Ogwo bayita omusajja. Ne kati abasajja ba leero osanga ayambadde akagatto akakubye eddagala, ayambadde suuti, asibye omusipi, balina kati n'obusanizi babeera n'asiba enviri, n'agenda mu jimu n'akola akanyama, n'alinda abakazi nga naye yeetunda. Kati betuyita abavuka ba leero, eyo tewali ggwanga eryofu. Batuyita basimati, eryo eggwanga liba fu nkiddamu. Eggwanga ng'abavubuka bafuuse ba smart wire nga beetunda ku bakazi nga tebaagala kukola. Wasanga omuvubuka eyeekuba lip balm, eyeekuba make-up, eyeesiga ebizigo, ali mu jimu, akola 6-pack, oyo si musajja mukazi munno, abalako kusiba busibi wigi. Eryo eggwanga liba fu, ekitaaliwo luli. Kati eggwanga mbabuulira omusajja y'ani? Omusajja ye muntu alina okutanga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Abasajja batabakyatuukiriza obuvunaanyizibwa, eryo eggwanga fu. Tugenze ku bawala. Amaka agabangibwa olw'okuba nti ebyobufuzi mu Uganda byakyusa buli kimu. Abaana ab'obuwala tebalowoozangangako kugenda kutandika kukola na kutulugunyizibwa egyo muli mu Saudi Arabia oba Dubai oba wa n'okukozesebwa mu bikolwa ebitakkirizibwa mu mateeka. Omwana omuwala yakuzibwanga agambibwa gwe nakazadde w'eggwanga. Omulimu gw'okulabirira bbaawo nakulabirira baana bo bakuza. Era omwana bwe yakulanga ng'omuzadde amaze omuzala omwana omuwala, omukyala azadde omwana. Omwana bwe yakulanga yazzanga omuzigo. Kye tuyita okukyalira abakadde buli weekend. N'omutwalira amata, omugaati, bulubandi, ssente enkalu na buli kimu. N'omuleeta n'abazzukulu n'abalabako. Bwe buvunaanyizibwa abakazi tebaakolanga buli kimu ng'omusajja alina okukimuwa.
kati olwokuba nti eggwanga fu economically, socially, politically, abaana abawala bafututta obuvunaanyizibwa bw'abasajja. Nti kati bw'amuzaalamu omwana omuvubuka adduka, mukazi alina okulabirira omwana. Y'ensonga lwaki bakazi battu basinge bagenze ku kyeyo, bali mu Saudi Arabia, bafale b'i Dubai, kubanga abasajja twatuttula obuvunaanyizibwa, mwali temuteekeddwa kukola. Yatengedda tewalinga bino simanyi divorce. Tewalinga simanyi tugabane ebintu. Automatically in the moment omusajja akuteeka makage, oba ofuse part and partial of his life and you were entitled a share on his properties automatically without question, without going to courts of law, without going anywhere. In fact, go like a custodian webintu by'omusajja. But reason being, nti ensi egenda ekyuka, abasajja tebaagala kukola, bwe bawasa abakazi tebabateekako obuvunaanyizibwa, y'ensonga lwaki kati buli kintu kitandise ogenda vice versa against the norms try to manage. Mukitegedde bulungi nnyo. Kanjala bagamba basajja mmwe ne bakazi mmwe. Gwagala tolimbe obufuzi. We can restore each and everything which was destroyed by Museveni and the white people. Because tukyalina obudde. Tugenda kikola tutya. Tulina okwekwataganyiza wamu tuggyeko gavumenti y'abaana basajja bagwira abanyamulenga abajja mu Uganda. Bebagyonoonye buli kimu. Gwe n'okwata munno okubenteza munno nga talina kyakukoze. N'otwala ettaka lya munno nga talina kyakukoze. Ne mubba ensimbi z'eggwanga ne muzisaasanya mu bintu ebitalina mugaso nga temuna kimulumiriddwa. Embuzi ezabitanga zino. N'ova mu Uganda ewwo ng'eddagala teririmu malwaliro tewali ddagala. N'ogenda n'ofiira mu America. N'ogenda n'ofiira China. N'ofiira Turkey. N'ofiira India. Naye ng'okimanyi wano. Abantu abandi bandi bakulambudde emulago we bali. Eddagala weeriri abasaabale mulago basomanga abali Japan, basomanga abali China, basomanga abali India, bonna basoma kyekimu, tewali notices basoma zitafaanagana. Nemmwe mentality y'abakulembeze kubanga muli mabbi temwagala kutegeera kintu kino. Mwafuka nsomba byuma kubbasereza mu amusolo kubonya abona bana Uganda. Kajira kubuuza, if a minister can afford to go outside for medication, what about the poor Ugandan who pays that tax? Nkubuuza nakirijja gwali wano ali Saudi Arabia. Wagenda kukola n'esserezo zibbi wani azibba mu 7. Namukasali mukatale nateete sawa zino. Olwadde ne ka clinic tosobola kufuna muddagala nga sente osasula omusolo mu katale ke nateete ofunira mu luddawa. Ye minister tegwa sasulira omusolo n'agenda e India n'afiira ngi mulago teri ddagala ni abasinga otegeera. Then people say, mvude ku politics, sigenda kwogera ku politics bombo clat. Ogenda kwogera ku ki? Buli kimu kiri mu politics, amaka gali mu politics, amasomero gali mu politics, naye kenyiro libya bufuzi. Ekitegezo kujanga go toyina buwongo mu mvude mbyo bufuzi. Ne mukelezia mulimo byo bufuzi, muzikiti mulimo byo bufuzi. Buli kye twogera kyonna kiri political. Kiri political. Lwakuba nti bwabateeka mu akatengo siwe kuba omuntu esasinganze nti aki. KootiYamaka. Why did they Saudi Arabia? Before Museveni's government, how many Ugandans were exported to Saudi Arabia? How many Ugandans were exported to Dubai? And those who used to go abroad, they are going there just for tour and business purposes. Nchidamu, before Museveni's regime, teri mwana wa muntu wa musogo munyankule mu kiga yagenda nga kuba kyeyo mu housemate alijo. Kubanga government ezaliko zali zisetting de mu Uganda nga ndofuna omulimo. Abantu bagenda ngeweru nga agenze purpose either kugenda kulambula oba kugenda kusuubula. Eje mwawulira nga tugenda Thailand, Bangkok, Horora, America, wa kati Dubai yafuuka ekintu ekyo. Era bwe mpuli omuntu gwegerere nga alinganga atamanyi history wa Uganda gye nvudde nkusekerera. Tulina buli kimu ekisobola okubeeza abana Uganda bonna. Tulina buli kimu nga tewetaga genda Saudi Arabia, tewetaga genda Dubai, tewetaga genda mu America, tewetaga genda Qatar. Singa tufuna obukulembeze obutuufu bwe buluwa. Tulina abantu ye capital asookerwako okukulaakulanya eggwanga.
Kyekisokerwako. Bw'oba ensi teri mu bantu tosobola kukulaakulana. Ensi ezisinga okukulaakulana ku speed mwe muli Russia erina abantu, muli China erina abantu, muli India erina abantu, America erina abantu. Buli muntu omu neoba ng'osasula nusu 10 buli lunaku contribution towards the taxation in Uganda kitegeeza eggwanga ligenda kukula. Ekyo nga tukivuddeko. Uganda erina natural beauty esobola okusikiriza abalambuzi across the world okujja okulambula. Tourism ekyo ne kiggwa, sente ziba zitumala. Tulina natural mineral water, amazzi agaleke Victoria n'amazzi amalala ng'ensi zonna tezigalina. Tegeetaaga kufumboganywa bunywi kya bugagga. Tulina natural mineral resources, tulina ebibira byonna bisaanyizaawo. Tulina golodi yenna bamubbye, tulina diamond bamubbye, tulina mabo bamubbye, tulina amafuta bamubbye, tulina uranium bamubbye. Ebintu byonna nga byali biteekebwa katale, buli sente zivaamu nga zizimba amasomero, zizimba enguudo, zizimba buli kimu, zizimba zimmolos, ebintu by'obuvunaanyizibwa singa Uganda erirudda wa. Bwibwe temwagala kumanya mutwagalako, tetwogera ku byabufuzi. Tulina ettaka egimu kwe tusobola okuteekako commercial farming wa commercial agriculture tugenda kulima Uganda, tugenda part of Uganda tugenda gifulanga ya commercial farming. Gamba okulima kasooli, muwogo, obulo, muwemba. Ng'emmere eno yonna tulina amasunsu y'okutusobola okusunsulira emmere tugenda ku international market. Nga tugitunda tufunamu ssente ng'ettaka. Kubanga mu Uganda tusobola okulima season y'essatu zeziriwa. Okuva mu January enkuba okuva mu January omusana gwakamwawo tugenda kuyingira ogwokubiri enkuba n'etonnya. Nga tetwetaaga irrigation eyo season esooka. Season yandibadde ey'okubiri wakati wano omusana nga gwaka awo tusobola okukozesa amazzi ge tulina aga Nile okufukirira kuba amasannyalaze tugalina. Season eyokusatu yeri mu gw'omunaana mu gw'omwenda paka mu December ng'enkuba etonnya. Tulima season 3. Bulaaya balima season egi emu. Season egi emu. We can afford to use the 3 seasons. Okulima emmere gye supplying e Congo, South Sudan, Kenya, Tanzania nga tulima bulimi. Ngera kubuuza. Gwokimanyi nti waliwo ensi nga zo ziyimiddeko okukulima. Ensi zonna ezo mu Caribbean Islands, zola zi Jamaica, zi Panama, zaani, ze zisupplyinga bogoya mu nsi yonna. Bogoya gole Dubai twamulima Dubai. Ava Panama eri mu muwayeno oba South America gyava. Emiyembe gyolima giva Georgia, giva India, gimu giva Kenya, giva luddawa. Engano nga tetunnamanya nti gundi Ukraine erimu olutalo, tetwamanya nti Ukraine yesinga okusupplyinga engano mu nsi yonna. Emala funa olutalo ng'engano n'egenda waggulu. Ukraine bulijjo erina engano. Naye nga leero nti Ukraine ekyo ekitunda ng'ogyeko tuba tumanyi yeyirima. Kati bwe twaga nti yerima engano, ki ekyatuuka akatale k'engano kayonooneka. Tusobola okusupplyinga Africa yonna emmere ng'ogyeko n'amafuta gano ge mulina. Ebyobugagga bye tulina bingi nnyo. Tulina abantu. Kyetuyita human resource weekiri. Kyekiriwa. Kizibu nnyo okusanga ensi nga abantu ba united. Eba babeera divided. Ne mu Africa Uganda we can unite. Okuwa example. Edde nnyo mu Uganda. Gwe bwe wafiirwanga wakanyanga kimu kukungubaga kaaba. Kyokka totekamu wadde 11 okuva ku neighbor asooka okwetolera ekyalo kyonna buli omu agenda kujja n'omumbo gw'emmere nga bamaze okugusiba bulungi nnyo. Bagenda kujja n'enku, bakigenda kukima amazzi, bagenda kuddukanya omukolo gwonna nga tosipeninze wadde n'ekikumi gwaga gwokukungubaga. That is what we called unity. Before, but not now. Ekyo kyaliwo nga ofiiridde omukazi wo, mwana wo, gwokanyawo ekitalo nnyo mwana ng'afudde, baneiba oba mu Lugwala, oba mu Dinka, oba mu Nyoro, oba mu Kidda, nga bakimanyi that is the norm. The traditional norm in Africa, in Uganda, mu Buganda, ne wala wonna. Gwokaba bukaabi nga baleeta. Buli kimu nga bakikolera. Bayinza n'okukuuma for 7 good days. Nga abantu bwe balya banywa nga teri abakutte, nga tosasudde n'ekikati fiirwa. Fiirwa. Oba yanategera nti ensi nkambwe fiirwa.
One, oyina okutegekera abajja okuziika. N'abeekyalo bennyini gw'olina okubategekera. Okulya, okunywa, tenti, okusima entaana, nga n'omwenge abeekyalo bagugula be basima n'entaana ku bweteri bya funeral service simanyi kasasiro ki. N'ekisooka omuntu yafudde. Tugenda muziika dde okusima entaana kwetaagisa ssente. Funeral service miliyoni 4 kudda waggulu. Bayina okulya kyobola ndi kuziika ennaku zino omuntu ofa leero ne bakuziikirawo olwaleero oba n'okuziika enkya oba oluddewo enkya. Edda bassemakale bannamakale bazikiriranga twabakuumanga ekitono ennyo ennaku nnya ng'oli mumaka go kajjadde onyumira ennyumba ye mu nnaku ezisemba kati olufa babanga tukuwonye gendo tukuziike. That's the world right now. Kubanga tulina ebintu bye twavaako ne tudda ku bintu ebirala. Semaka n'ofa n'oleka fulani bakuziika mu nnaku lumu azifu ntubadde bakwewonya kubanga ebyenfuna bibi embeera mbi bino ebintu omuntu ayagala kuwulira betwandibwa tuli setting ebintu bino gonofangako ne bakuziika olwaliwo. Edda tewagulanga na mmere. Edda emirimu gyabeerangawo baga nti omwana agundi yasomye ku kyera afunye eddeguli nti ng'ekyalo kyonna kigenda ku benefit nga muntu yafunye eddeguli kati gifune. Tebaagala na kumanya bo wasomye they don't want to know. Bo wasomye kasa they don't want to know. Kubanga you're not toli kya mugaso eri community. Kubanga nawe ogenda fuka job seeker. Edda omwana yafunanga eddeguli ku kyalo. Ne bagamba wa Peter Center mwana yafunye eddeguli. Yasomye ekintu yasomye busawo. Mukama yebazibu. Eddaliro ku kyalo bere ku district omwana center mu gyakola. Buli muntu yena gwamanyi ku kyalo agenda mukwata bulungi nnyo. Kubanga bwevunaanyizibwa yadizanga comment kati so mbagala tebagala kumanya bo wasubira tewasumye tolina value yogenda kwogera ku kyalo. Yensobi gye tulina kati ebintu bye twerabidde. Ebintu bino byonna byaliwo etubagamba Museveni n'abyonoona ye tubagamba okuzza omulowooza mbu simi tukola propaganda simanyi biki bintu bye twogera ku bimanyi bulungi nnyo. Edda tewalinga looni bisengeze bakola tirizirijo buli muntu yayinanga omusiri gwe mwanyi kitonyo ekabi buli muntu yayinanga ekaze bitooke ayina eza mwogo ayina eza lumonde ayina ezaki ayina embuzi kati genda ogula embuzi emwezi alobona busatu ogenda okulya ku makyalo ng'omubbi yabututedda kubanga abantu baagala kukola tebakyalina mirimu. Obubbi bukuliyetingirwa wa unemployment obubbi mu Uganda bukuliyetingirwa wa unemployment utalwa mirimu. Teri azala mwana nga yagala kubeera mubbi. Teri azala mwana nga yagala kwetunda oba malaya taliyo. Teri azala mwana nga yagala kufuuka kadama taliyo. Ne system yakufuula ky'olina okubeera kubanga buli muntu alina okukola. Oli mu kyumba essaazi n'obona abula si kiwandibaddemu wandibadde oli mumaka otebenkedde olina omulimu okola olina capital. Edda bakyaffe bakolera ku mitwalo 10 kakadde ng'oyo capital w'amaanyi nnyo. Ne kade wane miliyoni 10 tezikyasobola kukola wobuuzi ki ekyatuukawo what went wrong but you can't ask questions because you fear musime envudde by'obufuzi kyekyo. We need to ask questions and we need to get answers because this is our country. We can't keep quiet. Even though we are intimidated, but we are not going to accept this intimidation. We shall keep talking. Whoever goes, others will come up. Or others will raise. Ne umugati tugenda kusirika. Msumena ati dewati gendo. Tiyalu ngofa kubalala. Gendo gwetiyalu viveka baja kuogera. Fetuine na kukumutima. Abintu fetuwaita munga tukula titubila bako. No welero mwana atuka ku university na ava inoga kakati mukolede mu kyate kati. No musindika ku international affairs nagina afuna passport. Kakadde. No musindike bwe nafuna emitwalo nagina afuna million. Nenga kugamba taata nsula seba se. Batukozesa omusana gutuwocha. Taata batulisa bubi. Seno zizo kati zina kizigenda kunokola emyaka 5 nga tusula agula na tusula agula poloti. No sindika mwana mwana musala mu ekibumba. Na musala mu esimu ne bazitunda. Sije bununchi yandi badayagala. Eno message njagala gisindikira buli yenna eyavudde eno yogotanyanga asabira emizimu gitali gije ngwavudde mu politics. Webali nnyo balire ddala amamesa amaji tegesimira bunnya mwatulabye kutubeetu mwebali nnyo mwatujambe kuba tuba tulina omuyolero mungi nnyo. Atamanyi kwogera bya bufuzi najja kubanga ayina essimu.
Yayika Windows najja nayogera kubanga ine simu kubata my politics tamanyi na history tamanyi kwogera nsonga zino ninajja mwebale nnyo balirira munaffe mutulabyeko nnyo era bobanga nawe ina akatengo kwate simu yo nengalabiyo giteke mu nsomo mugende mutuleke tugenda kwogera ensonga zino kubanga tulina zogerako tewali na nyini Uganda fena tugivunzanzwako 10 ku 10 kubanga rokera nozana no wedro mwana unafuka engaje bakukyalo teri agenda mukuyamba kugo ino mweyambako wekka Chitutolo yawe munyino kwati kwa dene yokubya lubale musime ensonga muzogere mbakubiriza omulanga buli yavudde musime simanyi nsinze natidde genda teri yakuyitala yali yakuwa application genda tujja zogera Ochitegera buli yatidde kirungi nnyo kutya genda tukolaga na nkwezenge amamesa amangi tegesimira bunya Ugamba Museveni agenda kujja kugamereza yakozesa abantu bameka yasuka n'abantu 27 yagenda ne Uganda bagenda amwegatako bwe gasimpola mpola era na baba ati koza momo sosokotya eri abatya nge mundu evuga eringa emberenge bali ayo tutugenda yo naga tugenda kyenkolesa kati gwaga nti wagivudde simena tidde byo mutu yambi kubanga enkwezenge nyingi n'amamesa amanyi tegesimira bunyaka tusigale ng'emmese entono nnyo tujja kakata Museveni tumukoloko tempaka lwa navaako gwawuliranga otidde genda olya munange gwawuliranga otidde genda ene embera y'obufuzi gye tuli mu Uganda enoonya wakuzaalira naye tennalabawo mwate ntidde nnyololo otyaki otyaki ebyobufuzi biri mu Uganda kati biringanga loogi etiya nalonga adduka mu loogi ajja awenyera gwembeera oyingira loogi tegubuuza nalonga ekyekimudusa mu loogi gwatembeera mbu oyingira loogi bibyobufuzi bye tuli mu Uganda nalonga badduse mu loogi nga avudde ekimujja ekika kati ate gwembeerera mbu oyingira ye Uganda kati gwoba otidde eri abatate bagenda giyingira kati mukulu mutuyambe mugende fe tujja sigala bagenda okukola kata Museveni mpaka kubanga tumumanyi tumumanyi bulungi nnyo gwatyo mwogerako kibi bajja kukuba akatayimbwa mu kibunya ngo jozunga nenenene simeva kugula mini bajja kukuba akatayimbwa akakubya n'abamuna bya bufuzi ojja tuke mulongo edwalo teririyo ebyobufuzi bitadde eddagala emulago mujja kufuna ebizibu bajja kugoba mu mudala bajja kugoba ku mudala ekatwe mu katale lujja otegera nti ebyobufuzi bikyaliyo kati njala fundikira video buli mbuzi ya bitanga ne nakabege gyosangega nti evudde byabufuzi eyo kodi bagitaddewo okutiisa abantu ntiddamu bw'osanga nakabege ya bitanga ne sekabege ngega nti evudde byabufuzi eyo kodi kutiisa abantu kubanga system ya Museveni yakutta na kutiisa kati gotutawana yo nakabege jigambo otulabyeko nnyo amesa amaji tegesimira bunya period tambula ogende muleka agende tugenda mu maaso so ngambe Museveni bamukubako ne adduka emisinde n'amagye gonna ne buli kimu ne bakikuba n'adduka n'asigala n'abantu nga basatu n'omugamba soko nonyi kayira n'amuyambako muzengulu mpaka nakadebe amala okumutuusengu n'amala n'amutta katezo kodi muziveeko simena vudi ndo mutu yambi amesa amaji tegesimira bunya ezembuzi zinakabege muzigambe mutulabyeko mugende bakutiisa ngani okitegera tebakutiisa network ayo bajja jikwata muno tujja tambulirawo
ndowooza obudde bugenze kuba nkimanyi mwagala kukola mirimu mirala njala bebaza nnyo mwena wabaddeko ndowooza tujja kusinkana ku lunaku olwokutaano probably tujja kusinkana ku lwokutaano akusabbiri eza bulijjo sijja kulwayo olw'ensonga nti mmanyi obudde mwina butono kale nno butyo njala bebaza nnyo mwenna bannayuganda basobodde okubeerako nabagishyalinza mwabalenye okubeerako mwabale kwagala nsi yammwe temutirira nsi yammwe eyo uganda bakakatako mu ssemateeka agamba nti amaanyi gali eri bantu era basala okulwa eggwanga lyabwe oyo yenna agamba nti yatidde alina akatengo aba atuyambye kubanga amesa amaanyi tegeesimira bunnya ate tetujja kutuuka ffenna eri abajja okusigala eri abajja okutya eri abajja okulya eri abajja okubuzaabuza abantu kati gwe salawo ludda kirwoliko tukyagenda mu maaso b'ovuddeko bw'ovaako ng'ovaffe nga tugenda mu maaso mukitegedde bulungi nnyo abategeera ensonga mbaagala nnyo n'okubajjukiza nti kikkakatako kwagala eggwanga lyo kubanga mu ssemateeka mu ekiri atamanyi buvuuna buvuddo bwa nsi era tomanyi gy'ejja kulaga era atamanyi nti buli kimu kyokola kirimu ebyobufuzi oba omala biseera sente z'okutte mu ngalo kuliko Bank of Uganda not Bank of Museveni power belongs to people you are the owner of that country not Museveni remind you that Museveni is a refugee who came with his mother at the late age now is the one destabilizing the country because he had lived in power for so long now he feared that any time he's going to be prostituted so that he can answer all the questions of all genocide he had committed in East and Central Africa. So, please don't be intimidated. Stay focused. Uganda is our country. We don't have any other country to go. If you want to be a coward, please vacate Uganda before it's too late because there are those who fought for that country. If they did the same, what would have happened after? So they decided to die for that country, to protect it, and to protect Ugandans. So whoever said that is intimidated, please, it's a free entry and it's a free exit. You are free to get out of Uganda, but you are not going to become a Kenyan. You are not going to become a Tanzanian. You are not going to become NSA. You are Ugandan. You must fight for your country. Tolifuuka na Kenya, tolifuuka mu Tanzania, tolifuuka mu Rwanda, tolifuuka mwani, ojja sigala nga bakubagamba ewammwe wanti mu Uganda. Ekikugambisa nti Bank of Uganda kubanga Uganda is a country, si Bank of Museveni, kyovula nti sente z'okwata zonna ziri ligo tenda ya ggwanga Uganda si ya Museveni. Sente z'okwata za byabufuzi era ziddukanye byobufuzi. Kati Buganda oli byabufuzi oba weyiya amanda mu mbugo. Kale muzukusengala bizammwe muvemu akatengo tebyajja batiisa abantu balwanira ensi ya mugisanga weeri obuyinza buli mu gwe ssemateeka kugamba gwalina okulwanira ensi yo ate olina ojjogera era agenda ojjogerera bw'obanga omwogezi w'amagye ayogera ng'owendali ayita ku lutindo bw'obanga omwogezi wa poliisi ayogera ng'owamayuga ayita ku lutindo nga bati okwogera amazima gennyini nga bali ku ttivi bannamawulire boogera nga bameketa emberenge ezirimu amayinjo oba ez'empogola kitegeeza eggwanga limu kattu ffe tulina okulyogerera nkiddamu bw'obanga omwogezi w'amagye ayogera ng'owamayuga ayita ku lutindo nga tasobola kwogera nsonga bw'obanga omwogezi wa poliisi ayogera ng'owendali ayita ku lutindo atunula bw'ati anti olutindo libalwa naye kasita owendali ayita ku lutindo amu entindo ssatomayi wawakwata kato yenna nga abantu bw'aba atambula ku lutindo olutindo luli olwo naye alamu entindo nnya tamanyi wakwata the same applies ku w'amagye ng'ayogera abeera bw'ati tamanyi wakuyita oba akwata kati mu mbeera ye bw'anga temusobola kwogera nsonga zina nageno ziboogerera so mulina okwezuula ng'obudde bukyali afa yafa nga tugenda mu maaso mukitegedde bulungi abantu balwanira eggwanga eryo goboga nti ovudde mbyobufuzi aha nkusaasidde wasomera ki omuto gwakumenyera ki bwa politics akulemye family nekulema okumala ejinga politics waba akulemye okwogerako onosobola okukwana omukazi mbuuza politics waba akulemye onosobola okumatiza omukazi politics waba akulemye onosobola okwogera eri master omwana wasomye nga talina school fees politics waba akulemye okwogerako emmere ogenda jjijja nga katale tiriiko nga badde bagirimba bassa bamazeewo bw'onootuuka emulago nga teri ddagala nga tosobola kwogera nti emulago waki teri ddagala olwo politics aba akuyamba eddawa oba okutya okwogera ku politics nkubuuza
politics alinga kwana mukazi tomalaga mugaga kigamna kiza omukazi omukumatiza obanga asaba akalulu kale batosobola kukwogera ku nsonga zimatiza muntu kumukyusa bwogenda kusobola kitegeza muntu vile nga bukyali abasobola byogera tujja byogera abatyo byogera mutulabye kunyo mukitegedde bulungi nnyo kale kikuvunanyizibwa ku politics ali buli wamo ojja musangawo oba mu taxi oba mu bus oba mu butale oba ku boda oba mu malwaliro oba mu masomero oba luda politics wali toina ojja musanga toina ojja musanga buli wamu genda mu banka wolero ne bajja kutumedaga muntu anaje kolewa nabya bufuzi bajja kutuma ekyapa kikolewa wani kikolewa ku district yani erimu mu political system bisagala ku bya bufuzi okola application of no mulimu government eri mu kiyefuge bya bufuzi kiki otesachi ogenze kusaba passport eri under Ministry of Internal Affairs anagifuga government eri mu kimbya bufuzi osaba visa gisaba ku embassy yensi yonna embassy jogenze embassy ani agifuga government yayo ani afuga ibona bya bufuzi byo bufuzi ogenda bito oyizo kutabisa byo bufuzi buli wamu mukaba nkumire neriddewo tukwatagane ku Lwokutaano sawa zezimu mbatumiddeko mwenna mwera